mwaka kubaddemu ebyobufuzi bibadde bingi nnyo ate nga bikyalimu bingi. Kakati oyinza okumaliza ng'emyezi waakiri 5 egisooka kubanga abakulembeze basooka kulayizibwa mwezi gujja kubeera gwa kutaano. Mwezi ogwokutaano Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wajja ogenda maaso n'okubeera nti alayira. Kakati ogenda okumaliriza okuva kati okutuuka mwezi ogwokutaano nga gukufudde bize kumpi ekitundutundu eky'omwaka nga kiyiseewo. Nawe kityo stay focused, sigala ng'oli focused ku ekyo kyoyagala okubeera nti waakiri otuukako, newankubadde nga waliwo ate other factors ezikufuula bize mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nze omugabi Matovu Hood nzalweza essaza lya Ssaabasajja erya Kyaddondo, bamaze okubeera nti ntereererawo ddala kuva ssaawa zino 5 paka ssaawa 7. Programu ebeera The Big Story, ensonga ennene gye tugenda maaso n'okubeera nti tukwatako. Mbeera ne HAJJ KASIM KAYIIRA nga tunuulira ensonga zino zonna. Weekend ebadde bize nnyo ku mutendera gw'ensi yonna. Okuva ku Ssemazinga Africa, ggwanga lya South Sudan, abakulu baavayo ne bategeeza nti eggwanga teriri ku lutalo. Eggwanga teri lutalo newankubadde waliyo okulwanagana naye si lutalo mu kitundu ekya Jonglei State. Abaludde oluvuganya ne gavumenti nga bakulembeddwamu Noel White Army bagenda maaso n'okubeera nti bateekawo embeera ne bakuba amagye ga gavumenti bubi nnyo okwagala n'okuwamba ebitundu ebyenjawulo. United Nations neevayo ne yeekubira enduulu. South Sudan netugamba tetuli mu mbeera ya lutalo, ekyo twagala okukibakakasa. Tewali lutalo, just waliwo okulwanagana naye si lutalo lulyawo lw'amaanyi, nga bagezaako okuggyawo ekyali kigambibwa nti South Sudan endagaano yatuukibwako mu mwaka gwa 2018 yali egenze maaso n'okubeera nti erinnyirirwa wakati mu kugoba abamu ku bali ku ludda oluvuganya ne gavumenti. Mu gavumenti ya Salva Kiir baali bamaze okubeera nti baggibwamu nga mukyala wa Dr. Riek Machar, mikwano gya Riek Machar ne Dr. Riek Machar yennyini n'akwatibwa n'asibibwa gyali mu kuwera ennemba n'emisango gya treason. Kakati nga obunkenke bw'amaanyi mu ggwanga lya South Sudan naye abakulu bwe batyo bwe baatuukakasa nti eggwanga teriri mu lutalo. Bibadde mu wiiki eno. Wiiki eno yennyini munda mu ggwanga erya Nigeria avaayo n'ekakasa nti waliwo abasirikale abamu abaali baagala okuwamba entebe y'obukulembeze bw'eggwanga eryo mu mwezi ogwa Novemba. Mu Novemba waliwo engeri ya kiwamba buyinza ekyali kipulaningiddwa. Bino byayogerwa abakulu abatwala amagye nga bagamba nti abasirikale 16 abaali bakwatibwa. Nigeria nesooka tutegeeza nti babakwata ku nsonga za indiscipline. Bavaayo abakulu ne bakikakasa nti mwalimu embeera ey'okupulaninga ku obukulembeze bw'eggwanga lya Nigeria obwa Bola Tinubu, nga omukulembeze ng'abaana baagala kumumaamula ku ntebe era ne bategeeza nti abo baali bagenda kubeera nti bavunaanibwa mu mbuga ez'amateeka. Nekyongera okuteeka amawanga agali mu West Africa mu matigga, kw'ossa n'okuteekawo ebibuuzo bingi ku butale bagenda okumalawo omuze guno owaakiri ogwalinnye nga enkola ey'okukyusa obuyinza mu West Africa, nga mawanga mangi gakiroozezzaako ekyokwagala okuwamba obuyinza, ng'agamu gawambiddwa ebyaddala obuyinza ne butwalibwa. Kakati ne mu Nigeria alinganga boosi waabwe mu kitundu ekyo kozi mu ECOWAS alina eddoboozi ddene nnyo Nigeria n'amagye ge g'amaanyi nnyo baali baagala kumuwamba. N'agwa mu lukwe n'akwata bannamagye n'asooka abikwekereza, naye oluvannyuma byagenze maaso n'okubeera nti bivaayo ensi n'ebitegeera. Mu wiiki y'emu y'eno munda mu ggwanga erya Niger wabaddewo okulwanagana ku kisawe ky'ennyonyi ekiyitibwa Diore Haman International Airport wakati w'amagye g'eggwanga erya Niger, abasajja Abarussia kw'ossa n'abalwanyi boyinza okuyita abayeekera abaagala okusuula gavumenti y'eggwanga erya Niger, nga kigambibwa nti bano babadde bapulaningiddwa era nga bateereddwamu ensimbi amawanga ag'enjawulo, era kati enkolagana wakati wa Niger n'amawanga ago munnange yagenze maaso n'okubeera nti eyonoonekera ddala. Bino Niger bitutegeezezza lunaku lwabadde lwaggulo ne bagamba nti Bufaransa, Ivory Coast kw'ossa n'eggwanga erya Benin, Emmanuel Macron, Patrice Talon kw'ossa ne Alassane Ouattara be babadde abakulembeze b'amawanga ababadde emabega w'enteekateeka y'okulumba eggwanga erya Niger. Ne nkugamba olunaku lw'eggulo nti bingi nnyo ebiri wakati wa Niger ne Bufaransa kw'ossa n'amawanga gano. Lwaki?
ekyobugagga ekya uranium ekisimibwa munda mu ggwanga erya Niger waliwo munnange ekiteetebbwa ekinene kyali kifuluma eggwanga erya Niger kyakwatibwa abakulu ne bagamba kino tekijja kufuluma nga kyali kya kampani ya Bufaransa yali esima uranium mu ggwanga lya Niger nga bali bagezaako kumufulumya ggwanga ne bagamba mwe twabagaana okuddamu ofulumya ekyobugagga ky'eggwanga kyonna n'ekirombe ekya Somail mine twakibagobamu temuteekwa kubeera nti musimamu ekyobugagga kyonna twagala mutunnyonnyole uranium ono mwamugjeewa era mumutwalawa nga tebasobola kunnyonnyola Niger neemuwamba kati kigambibwa nti olw'okubeera nti ali ku kisaawe ky'ennyonyi ekyo bayinza okubeera nga abakulu babadde bamunonye nga bakozesa abalwanyi amagye g'eggwanga erya Niger gatutegeezezza nti abalwanyi babadde 20 abattiddwa nga kwabaddeko ne munnansi wa Bufaransa omu kwaba abattiddwa 16 ne bakwatibwa Niger ne abasirikale baayo 4 ne bafuna ebisago eby'amaanyi mu kulwanagana okwabaddewo era beebazizza nnyo eggwanga erya Russia nti bamercenaries okuva mu ggwanga erya Russia barespondize mangu nnyo ne bakozesa n'ennyonyi mu bwengula ne basobola okudifeati nga bamukwata mundu bano. That is still West Africa. Weekend nga bwegenze maaso n'okubeera nti efaanagana. Mu ggwanga lya Kenya wali abaali baasaba bagende maaso n'okubeera nti baliyirirwa olwa bbomu ezagenda maaso n'okubeera nti zikuba mu mwezi ogw'omunaana 1998 ku embasi y'eggwanga erya America mu ggwanga erya Kenya omwafiira bannansi b'eggwanga erya Kenya 200 ne mu ggwanga erya Tanzania obulumbaganyi ne bukolebwa era mu kiseera kyekimu ku lunaku lwe lumu nga kigambibwa nti aba Egyptian Islamic Jihad be bagenda maaso n'okubeera nti bakola obulumbaganyi obwo ku ggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Tanzania ku embassy za America. Kati waliwo abadde bagenze mu kkooti nga baagala gavumenti y'eggwanga erya Kenya egobe ku nteekateeka y'okubaliyirira naye emisango gyabwe munnange gyagobeddwa. Byonna byabadde mu wiiki eno okutuuka n'olunaku olwaleero ng'abantu abo tebafunanga bwenkanya. Kigambibwa nti balemeddwa n'okuleeta obujulizi obulaga nti abantu baabwe baafiira mu bulumbaganyi obwo. Kkooti n'egoba emisango gyabwe. That is Africa nga bwegenze maaso n'okubeera nti etambula this week. Bwe tugenda ku mutendera gw'ensi yonna mu ggwanga erya Syria wabaddeyo ddiiro yagenze maaso n'okubeera nti etuukibwako wakati w'abalwanyi abakudish abadde batawaanya gavumenti y'eggwanga erya Syria ebbanga lyonna abeegattira wansi wa umbrella eya Syrian Democratic Forces kyaddaaki bakkiriziganyizza bagende maaso n'okubeera nti babayingiza mu gavumenti ey'eggwanga erya Syria bagattibwe magye g'eggwanga erya Syria batandike okusaavinga. Jjukira okubagana kubadde kw'amaanyi mu weeks eziwunzikiddwa emabega wakati awa gavumenti ekulemberwa Ahmed Sharaa ekutwala eggwanga erya Syria kw'ossa n'abaana abalwanyi era nga babadde balwana nnyo okusigaza amakomera mwe bakuumira abalwanyi ba Islamic State of Iraq and Levante. Waakiri gavumenti y'eggwanga erya Syria yabakubye ebitundu ebimu ne babyamuka ne balwanira nnyo n'ekibuga ekya Aleppo nga baagala kukinyweza otuusa bwe batuuse ku nzikiriziganya bano bagende maaso n'okubeera nti baba integrating mu magye g'eggwanga erya Syria. Byonna ebyo tugenda kubeera nti tubikuba mu ttooki. Wiiki eno neebeera n'eggulire eddene eritavudde ku mimwa gy'abantu since the start of this month January. Paka kati amawulire gongera kujja wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Iran. America Iran buli lukya obunkenke bulabika nga bukula bukuzi. Wiiki eno America yayongera amaanyi mu kusembeza ebyokulwanyisa byayo mu kitundu kino ekya Middle East okwongera okuteekawo embeera n'okulaga ensi yonna nti erina ekigendererwa ekinene eky'okkuba eggwanga lya Iran. Abraham Lincoln aircraft carrier yagenda maaso n'okubeera nti esembezebwa mu Middle East era Trump n'ategeeza nti kati embeera gy'atadde ku ggwanga erya Iran erina option 2 zeteekwa okubeera nti erondako emu either okuguguba n'egaana okugenda mu nuclear deal oba okuddamu okutuula ku mmeeza okuteesa America egikube oba si kyo etuule wansi eteese ne America ku nsonga za nuclear ewona okkubwa. Kati n'amugamba osigazza 2 ebyokulondako. America is ready, all options are on table. Byonna biri ku mmeeza. Military action yesooka either make a deal oba okubwe. Omuyirani naye n'ayanukula n'amugamba tojja kuntiisatiisa sikola deal wakati mu kutiisibwatiisibwa. Bwe mba wakola nuclear deal
nina gikola nga omaze na kuneegayirira. Jjukira America ngeri wamu n'eggwanga erya Isirairi bagenda maaso n'okubeera nti balumba eggwanga erya Iran ne balikuba. We baakubira Iran mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omwaka oguwedde, Iran yali yakamala okutuula n'Abamerika nga bali ku ddiiru y'emu America gyesaba Iran ekole. America ne yeefuula newagira Isirairi, America n'esula n'ennyonyi nejja n'ekuba nuclear facilities ez'omu Iran. Omu Iran n'amugamba tonziza mu ddiiru zo saagala, kubanga tompadde mukisa kuteesa, tubadde tukyateesa n'onkuba. Kakati amawulire agava mu Iran amakya g'olunaku olwaleero, Iran erangiridde ennaku 2 eza drills ezitazannya okulinaana awali aircraft carrier eya America we basembeza worship yaabwe emmeeri ennene eriko ebyokulwanyisa by'omu America. Omu Iran alangiridde n'agamba tugenda kubeera ne live fire naval drills near US warships amid these tensions. Nti tension nga zigenda mu maaso, obunkenke nga buli waggulu, tugenda kukola live fire naval drills mu Gulf of Hormuz. Nnaku 2 zigenda kubaza live fire nga tubalaga kiki tusobola okubeera nti tukola. Ye mu Iran bwalangiridde amakya g'olunaku olwaleero. Bamaze okulangirira ekyo era drills zitandika lunaku lwankya ku Sunday. Omu Iran agamba okulaga nti sitidde kintu kyonna, ngenda nakwegezaamu butya bwe ngenda okukuba omu America. Kakati US Central Command joyinza okuyita CENTCOM nevayo neeyisa okulabula eri eggwanga lya Iran. Buno bunkenke obwongera okulinnya buli lukya wakati w'amawanga gano gombi, kitegeeza nti olutalo luyinza okuba nga lwengedde wakati wa Iran ne America, newankubadde ng'enteeseganya zonna weeziri nga ziwomeddwamu omutwe eggwanga lya Qatar n'eggwanga lya Turkey okulaba nti Iran teyingira mu lutalo na mu America. Iran singa egenda mu lutalo bwenyi ku bwenyi n'omu America, lwanditegeeza sematalo ow'okusatu, kubanga yo mu Russia yagamba kwata ku mu Iran nze wendi nnyo sigenda muvaamu. Omuchina naye agamba sigenda muvaamu mu Iran wendi. Kitegeeza nti bano baba bagenze kubagana butereevu. Kakati mu America alabudde Iran n'amugamba byonna bikole, but America will not tolerate unsafe maneuvers such as flights over US ships, including the approach of Iranian speedboats on a collision course with US ships. Mu America akedde kulabula mu Iran leero. Iran ng'agambye ngenda mu naval drills eza live fire sasi si kwegezaamu na rubber bullets na biki live fire zigenda kuba live fire mugenda zirabako nkya ku Sunday mu Gulf of Hormuz wagenda okukolera ebibye. Kakati mu America n'alabula mu Iran n'amugamba kino njagala okitegeere Iran, waliwo ebimu America bye tutagenda kukkiriza bye tutagenda kugumiikiriza singa biba nga bikoleddwa ggwe mu Iran. Okubuusa ennyonyizo zonna drills gwe zikole, naye singa obuusa ennyonyizo ne ziyita waggulu w'emmeeri z'omu America, awo tetugenda kukigumiikiriza kubanga ziba unsafe maneuvers. Tetuba safe ffe ng'Abamerika ng'omu Iran oyita waggulu w'emmeeri yaffe. Awali emmeeri yaffe toyisaawo ennyonyi yo mu bbanga. Ekirala, bu speedboat obw'omu Iran okujja mu direction y'emu n'emmeeri yaffe ekkubo lyekutte, toyisaawo obu speedboat bwo mu byonna by'ogamba okuyisaawo, ekyo kyewale. Bunkenke mu Middle East. Bino byonna byonna okujja, Trump yayimba oluyimba lumu, Iran essaawa yonna okubwa, either make a deal oba okubwe. Bino byonna bananga biva ku crackdown Iran gye yakozesa, enkola gye yayitamu okubeera nti eyimiriza abeekalakaasi mu ggwanga lyabwe. Kigambibwa nti abantu 200 baafa okusinziira ku Western media.
emikutu gy'amawulire egiri ku lukalu lwa Bulaaya bagamba abantu kumpi 200,000 battibwa eggwanga lya Iran. Kaakati Amerika egezaako okukozesa ebyali mu kwekalakaasa okupushinga Iran ku kisenge. Iran akkiriza enteeseganya batule wansi boogere, nga boogera ku nuclear program ey'omu Iran. Olunaku lw'eggulo ku Lwokutaano, Abbas Araghchi oba Arachi yavuddeyo n'ategeeza nti Iran as a country was ready for fair and just negotiations. Iran ng'eggwanga beetegefu okuyingira mu nteeseganya nga Amerika bw'ekyagala naye ziteekwa kubeera fair and just. Mutubulire lwaki tulina okuteesa nammwe ate enteeseganya zirina kuba fair, so si kudikiteetinga mu nteeseganya zino nti bye mwagala bye tugenda okukola ng'Abayiraani nedda. Era n'alabula n'agamba bino byonna byonna mu nteeseganya weebiri, naye empakanyiza ddala era Iran tetugenda kukkiriza. Central demands Omumerika zaakola ku ggwanga lya Iran gamba nga defense strategies and missile system would never be subject of negotiations. Defense strategies omu Iran enteekateeka ze zaakola okusobola okunyweza ebyokwerinda bye. Missile programs omu Iran nti nze omu Iran ntuule nkuba amavi n'Omumerika nti tuteesa ku missile systems ezange nze omu Iran zenkola okwekuuma, ndi wadde mbokola missile mu bungi bwenjagadde. Ekyo tetugenda kukituulira wansi, ekiro Amerika akijje mu byalowooza. Bwe tuba baakuteesa tuteesa ku nuclear program, tetuteesa ku missile program. Defense strategies za Iran tezibakwatako, ezo baziveeko. Oyo Foreign Affairs Minister wa ggwanga lya Iran naga bwe mba mulowooza nti defense strategies kw'ossa ne missile system nti zijja kubeera ekitundutundu ku nteeseganya Iran zeri ready ogendamu nammwe, ekyo mukyerabire tekigenda kubeeramu. Kaakati ensonga ennene weeri, bino byonna ebigenda mu maaso biggweerawa wakati w'Omumerika n'omu Iran. Kankolemu katono bwe nti mu ngeri y'okuwummulamu ofuna obubaka bwa bakama baffe, bwe tukomawo tutandikirawo wennyini tugenda kunoonya ku HAJJ KASIM KAYIIRA mu ddakiika ezijja mu maaso, tukube ettooki mu bino byonna gye bitutwala. Take yavaayo n'egamba nti Iran akkiriza okuteesa nga Iran tannaba kukyogera, kuba Iran yagamba okuteesa kwonna tekujja na kutiisatiisa. Tewali negotiations zigenda kugenda mu maaso wakati mu intimidation and threats. Tontiisatiisa nti ontwale mu nteeseganya. Oluvannyuma waabaddewo essimu eyakubiddwa wakati wa Foreign Affairs Minister ow'eggwanga erya Iran ne Foreign Affairs Minister ow'eggwanga erya Buturuuki, ne boogerezeganya. Mu kwogerezeganya ne bakkaanya nti bajja kutuula, era essaawa yonna abakulu mu ggwanga erya Iran bagenda kulinnya ennyonyi boolekere eggwanga erya Buturuuki, boogere ne Buturuuki okusooka nga tebannaba kwogera na Amerika, Turkey nga tannayogera na Amerika. Mu bonna bonna abateetaaga lutalo luno era ababadde balulwanyisa luleme kubaawo yeggwanga lya Turkey. Amawanga agasigadde mu Middle East newankubadde nga kigakwatako gasirise ng'oggyeko eggwanga lya Qatar ne Turkey be boogera. Jordan ali quiet, UAE ali quiet, Saudi Arabia akyasirise n'abalala bonna, Bahrain, ba Omani, baani bonna bakyasirise. Kuwait kaakati aboogera ye Turkey ne Qatar. Sheikh Tamam Al-Thani yavuddeyo n'agamba nakubye essimu nenjogerako n'abakulu mu ggwanga lya Iran ne tubako bye twakkaanyizzaako, ne Buturuuki erimu okukuba amasimu kwogera na mu Iran. Isirayiri akyekukumye naye, ebigambo bye si bingi, kati mu Amerika yavuga kino kyonna Donald Trump nga yeesigama ku byaliwo mu kwekalakaasa. Okumanya olukwe lunene ku ggwanga lya Iran ne European Union wiiki eno
yavuddeyo neetuula ne bagamba bagenda kuteeka natti ku ba officials bonna abaali emabega w'ekittabo ekala KASIM mu Iran. Era MATOVU yatandise okutambula okulaba nti bafreezinga assets oba ebyobugagga ebyabakulu bano ab'eggwanga lya Iran bonna. Babateekeko ne travel ban nga tebasobola kutambula mawanga ago. Ekirala ekyabadde omusumaali omunene Iran gwatali ready kubeera nti akkiriza era gwavumirira ennyo kwe kwagala okulangirira ekibinja ekya Islamic Revolutionary Guard Corps ekya Iran ng'ekibinja ky'abatujju. Lino jje likuuma mu Iran, liddukanya security ya Iran munda ne wabweru w'eggwanga lya Iran. Byayimu ku bibinja nga bwe kibanga kyakukufeesinga muganda wange gibamiranga myerere. Kakati baagala kirangirira nga kibinja ky'abatujju mu nsi yonna nga bwe balangirira ebibinja ebisigadde nga bw'olaba Hamas, nga bw'olaba Hezbollah, nga bw'olaba ebibinja ebisigadde Bahuthi n'ebirala bwe babitwala ng'ebibinja by'abatujju. Kakati ne Islamic Revolutionary Guard Corps operation yonna gye kiba kikoze nga bagamba abatujju bakoze bwe bati. Irani agamba ekyo kya bulabe nnyo ekiba kigenze maaso n'okubeera nti kikolebwa lukalu lwa Bulaaya. Bigger story 17 Pali FM nze Matovu Hood kankomewo tugende maaso n'okubeera nti twongera okukuba toki munda. Irani kikyezzaako byegenda maaso n'okubeera nti ekola drills zeegamba zeeyingira olunaku olw'enkya zitegeeza ki eri omu America. Singa Iran atuuka n'akola mu America kyamuganye, Central Command kyeganye, warning gyewadde tobuusa nnyonyizo waggulu wa mmeri ey'omu America. Singa mu Iran ayise ennyonyi waggulu w'emmeri y'omu America, America agenda kuba ennyonyi z'omu Iran ezinaaba ziyiseewo oba egenda kubeera manduso ey'okukuba munda mu Iran. Amatuku radio yo tuli ku 17 Pali FM. Jajja wangi nazudde eddwaliro eri omulebe bagenda okukebera tugenda kujjamu kwejja. Nze nakowa ebintu by'okuntwala mu malwaliro ne banfumiita agayiso. Jajja bino si bya mpiso. Oyingira ekyuma ne bakebera kuva ku mutwe paka ku bigere. Kisoboka. Be bali wa? Be bajja Dream Health Service Center Namungoona. Kankuwe namba z'essimu 07707 81174. Dada ne Airtel onjikuwe 0754 666 327. Mubufunze nze nange Olungereza ndumanyi 0770 788 11 7 ne 0754 666 23 tugende kati nga bajje bayinza okuggalawo mwanange. Mukyala wanje dadi okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze. Kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior eza van tunaazisasula oluvannyuma. naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani. Okitegeera dadi? Wabula oli mukyala mugezi nnyo. Kyekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Nyiga star emu 65 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Essomero lirino ly'okwetwalamu omwana wo afulumenga akira ku balala mu by'eddiini n'ebyensi ye Annual Muslim Secondary School. Essomero lya ddene boarding bawala n'abalenzi nga lirina buli ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Annual Muslim Secondary School liri ku musingi gwa busiraamu nga n'abamadiini amalala baanirizibwa nga kw'otadde n'okubasomesa ebyemikono ng'okukola keeki, sabbuuni, paper bags n'ebirala bingi. Bagaba ne basari eri abaana abalina ebitone ebyenjawulo. Okuwandika abayizi kugenda mu maaso okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Monday paka Saturday lisangibwa ku mayiro 7 n'ekitundu ku luguudo lw'Egayaza nga wakava ku mbuzi. Essimu 0702 10 53 55 ne 0782 57 99 68. Leeta omwana ku Annual Muslim Secondary School afulumenga asobola n'okwetandikirawo ekyokola.
wangula school fees n'okusingawo ne MTN Momo. Sasula school fees z'omwana wo ng'okozesa Momo ofuuke namukisa ayinza okwewangulira school fees za mwaka mulamba. Ate essomero erifuna school fees ng'abazadde bakozesa Momo nalyo lifuna omukisa okuwangula school van. Okusasula ebisale by'essomero tebibangako byangu nga kati. Kyolina okukola kyangu nnyo, nyiga *165*8#. Oba okozese MTN Momo app okusasula MTN Momo olina amaanyi. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuuse oli mu kutikula? Yo wange gwe tonnatikkula. Nyabo, kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona, kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us, nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China, ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. Mukyala, Wanje dadi. okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze. Kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior. Eza van tunaazisasula oluvannyuma. Naye dadi, lwaki tetusasula nga tukozesa Momo? Otyo? Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Mpozi n'ekirala, essomero erikozesa Momo lisobola okwewangulira vaani. Okitegeera dadi? Wabula oli mukyala mugezi nnyo. Kyekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa Momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Nyiga *165*8 oba kozesa Momo app. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Hey, mbaniriza mu programu eno. Mu kiseera kino tuli mu kukuza abaana ku masomero. Njagala kwogerako n'abazadde. Somero ki erisobola okusomesa omwana primary mu ddiini, empisa n'oluzungu? Ali ku simu. Sebo teweemenya, eyo Lufuka Quality Nursery and Primary School ffe gye tusomeseza. Ate balina ne e-learning. Abalala bali ku byabwe. Lufuka Quality Islamic Nursery and Primary School. Tulina buli kimu ekyetaagisa omwana okusoma, okuva ku baby paka ku P7, ab'ekitolo n'abaveeka. Tusomesa oluzungu omwana ava ku Lufuka Quality nga sheekh omujjuvu. Ffe tusinga mu bibuuzo bya UNEB ne IPLE. Ffe tukulembedde mu nsomesa ya e-learning ku mutimbagano. Abaana basomesebwa basheeka abakugu n'abasomesa mu mawanga ag'enjawulo nga bakulembeddwa akulira Islamic Primary Schools mu Uganda, Sheikh Hamil Katudde. Tusangibwa Ndejje Emirimu Zone nga wakava kapande ka Mirimu Police okyamira ku Batabata ku Ntebe Road n'oyambukira ku Kidda ku Aiden. Essimu 0702 16 16 78 oba 0705 61 Lufuka Quality Nursery Primary School. Omukisa gwa basari oba okuyambibwako ku bisale by'essomero Lunza High School abasangibwa e Katende Mabuye Mpigi ne Arms of Mass Education Services bakuwadde omukisa gwa basari ng'omuzadde ogenda kusasula emitwalo 50 gyokka mu kisulo. Olwezisigadde bazikuyambeko. Lunza High School ssomero lya siniya eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okuva ku siniya esooka paka ku y'omukaaga ng'era balina ne UNEB Center numbers siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga. Ebyetaagisa byonna omwana okusoma obulungi weebiri ku ssomero Lunza High School. Era basomesa ne Islamic Theology okuva ku Shuhuba, Idadi ne Thanawi wamu n'okukwasa Qur'ani ku mwoyo. Ebisingawo kyangu ku ssomero oba kuba ku noti 7 noti 2 nyamukaaga 2 7 noti ne noti 5 noti nyamukaaga 2 7 noti. Lunza High School y'essomero lye weetaaga. Bwe twogera ku ssomero eriko ensangi zino tuba twogera ku Green Stars High School erisangibwa Entebbe Bunono. Ssomero ly'abawala wamu n'abalenzi lyadde ne boarding era nga lisomesa arts ne sciences. Lyaniriza buli muyizi wanzikiriza era abayizi baffe tubasomesa amasomo ga theology ne batuula ebibuuzo bya Hidad ne Thanawi. Okuwandiisa abayizi kugenda maaso nga ne mu candidate classes tusigazaamu ebifo bitono. Jangu ku ssomero lyaffe owandiisa omwana. Green Stars High School tusomesa n'ebyemikono, tuyigiriza abaana okukola liquid soap,
sabbuuni teyiraling era ng'abaana baffe beetungira engoye zaabwe candles okulunda wamu n'okulima ebyenda n'ensula y'abaana tubifaako nnyo era nga tuyambako n'okuzuula ebitone by'abaana Green Stars High School lisangibwa Ntebe Bunono Katabi kilometers 2.5 okuva ku Gombolola Katabi okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 41 54 63 ne noti 74 41 54 63 oba noti 754 noti 75 113 Green Stars High School Ntebe Bunono perfection ye moto yaffe. Omuzadde onoonya essomero eriraawo omwana omusingi omugumu mu byeddiini wamu n'ebyensi nkwanjulira Ndejje Quality School ekitiko Mutungo ly'essomero erimanyiddwa mu kusomesa n'okuyisa abayizi. Tuyina nursery ne primary ab'ekisulo n'abaveeka tusomesa eddiini mu bujjuvu. Tuyinayo ne busenta ey'oluzungu neya IPLE. Tukulaakulanya ebitone by'abayizi nga tuyita mu MDD Games and Sports ate kindagatene yaffe ne day section biri first class. Tusomesa eby'emikono omuli okufumba okubekinga n'ebya kompyuta. Jangu wandise omwana wo ku Ndejje Quality School. Tusangibwa kitiko Mutungo osobola okuyita ku Kigo Road oba e Kajjansi ku Muyono Express essimu 0701 34 16 42 oba 0772 34 16 42. Abazadde ffenna ku Ndejje Quality School. Customer, tusale style ki leero? Nsala kamarini yako kankolera. Gagenzi oba tukozi tutya kyekintamya amasannyalaze ga wano. Okugendagenda kw'amasannyalaze tekikyali muziziko mu nkulaakulana ya bizinesi yo. Ventriste Technologies bakuleetedde solar generator ng'eno eyamba ku balina bizinesi mu masoso g'ebyalo. Oyina saluuni, video library, restaurant na buli kika kya bizinesi yonna eyeetaaga amasannyalaze agatavaako. Just musana gwokka ng'oba ku muzuuli. Kula ensimbi awatali kusasula bills ne Ventriste Technologies. Basangibwa Lukuli ku Zinaabala stage oba okube ku 0772 3 2 26 ne 0702 75 92 28. Ventriste Technologies. Power is on. Sawa ya kulya luvimbo. MTN ekuleetedde kabode max empya mu size empya. Vimba ne 6-inch screen. Onyumirwe GB 16 ez'obwereere ne GB 2 eza buli mwezi okumala emyezi 8. Kati jefunire leero ku mitwalo 19 zokka mu maduuka ga MTN okwetooloola eggwanga lyonna. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Ekipya kigguse ku katale. Kyogera vitamin E pink jelly yaguse katale ne back to school packages. Wangula ne kyogera vitamin E pink jelly wamu ne kyogera cocoa butter jelly nan perfume jelly ne aloe vera jelly products. Zisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Gula weesigire wangula ebintu okuli t-shirts, boda, TVs, smartphones, school bags, ebitabo, school fees watamwemu, eggaali n'ebirala bingi nnyo. Gwegula bizigo okuli kyogera vitamin E pink, cocoa butter, nan perfume ne aloe vera jelly. Akalulu kali mu kizigo munda. Weesige bw'otuuka wakatikati akalulu kajeemu okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 2 563 oba weereza WhatsApp ku noti 7 noti 2 563. Fee haba kyogero tugamba clean your skin ne kyogero products. Omwami n'omukyala tuli tuti mu semina ya 2026. Semina ya 2026. Sonda mpola mpola. Kino tekikuyitako. Ku mitwalo 2 gyokka ng'ennaku z'omwezi 15 February ogenda kwetaba mu semina 2026 ku Old Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall. Kati omwami jangu owandiise mukyala wo n'omukyala osobola okuwandiisa omwami wo. Mujje babiri mu semina 2026 okunyweza amaka gaffe n'ebyenfuna. Njogera ku kunywera tunyweza obufumbo bwaffe n'ebyenfuna. Semina ya 2026 yanjawulo nnyo tosaanidde kugisubwa. Ekutuusibwako Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School Namagoma Nakitokolo semero lisomesa oluzungu n'eddiini okuva ku Nasara okutuuka ku primary ey'omusanvu mu byenjigiriza erizettungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kadde lituuza abayizi ebigezo bya Piero ine Piero nga bagunjula omuyizi ku musingi ogw'eddiini nga bamuyigiriza empisa n'ennono ez'obuyisiraamu entuufu okuva mu buto anti buli jettooko oliwanirira likyali ku mugogo balina tahafidho ey'omulembe nga basomesa omuyizi okuva ku yasaluna okutuuka ku kukwata Qurani ku mwoyo so nga batendeka n'abayizi baabwe ensoma za Qurani ez'enjawulo wamu n'ensomesa za Qurani olyoka okakasa nti ddala mbuga ekwagala ekuzimbya ku lwazi. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School somero lya Dene Boarding balina omuzikiti gaggadde emmotoka ezitambuza abayizi n'endya n'ensula y'abaana ennungi ddala balina amasannyalaze n'esoola ng'ebyobulamu n'ebyokwerinda bisibwako nnyo essira okwewala embeera ey'okwebaka kaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School lisangibwa Namagoma Nakitokolo ku luguudo lw'e Masaka ng'okuwandiika abayizi kugenda mu maaso buli lunaku anti bulijjo omwangu yatta enswa bakubire ku 0743 489 886 oba 0782 720 695 ne 0742 090 242. Chikumi mumusambo katonzi mwenda pale FM kula ya muntu wa bulijjo tukyali mu program The Big Story kwetegereza ensonga enene nga bwe zigenda maaso n'okubeera nti zitambula ku mutindera gw'ensi yonna. Tukyatunulira olutalo wakati w'eggwanga lya America ne Iran olwengedde nga lwetaaga okuzikiza lulinga muliro ogutandise okukwata nga gwa luyiira nga bataguzikiza mangu wayinza okubaawo ate embeera weeyongera okusaba okulukuka nekosa ekitundu kyonna kuba Iran yagamba singa agenda maaso n'okubeera nti alumbibwa egenda kubeera manduso ennene ddala ey'okwonoona ekitundu kya Middle East kyonna. N'agamba America erabika temanyi ki kyegendamu kigazi n'okusinga bw'oyinza okukirowoozaako. Kakati lwaki olowooza nti Iran singa erumbibwa kigaziwa? Ansa eyinza okufaanagana bweti nga ne HAJJ KASIM KAYIIRA naye ajja kutwongerezaako ku ansa nga bweyinza okubeera nti Iran yagamba olutalo lw'ennaku 12 Israeli mwe yamulumbira ng'ali mu nteeseganya n'Abamerika ku nsonga za deal lwamusomesa ebintu byali bingi nnyo era lwamuyigiriza eva okubeera prepared ku kye kiyinza okujja ku saidi y'ebyokwerinda. Era Iran agamba nti ennaku 12 zaamwongera amaanyi n'okumanya ki ekyokukola. Era n'agamba defensive capabilities ezize. Olutalo luno lwamuleka ng'ali better prepared for any future attack. Obulumbaganyi bwonna obuyinza okujja mu biseera eby'omu maaso yali amaze okubeera nti ayiga. Era kyova olaba essaawa ya leero talina kyatya naye bamugamba tuula ku mmeeza tawulira. Amanyi nti azimbye capabilities ezimala ogenda maaso n'okubeera nti yeerwanako oba yeekuuma ye ng'Omuyiraani. Bwe yabadde agenda maaso n'okubeera nti ayogerako ku military ceremony mu ggwanga lya Iran, Commander in Chief ow'amagye g'eggwanga lya Iran bamuyita Amir Hatami yategeezezza nti conflict, the 12-day war allowed the Iranian forces to identify both their own strength and weaknesses as well as those of their adversaries. Ennaku 12 zaamala Omuyiraani okwekuba mu tochi n'amanya obusobozi bwe kubanga ekyakolebwa ennaku 12 ng'olutalo lutandika Isirayiri yali yeetegekedde olutalo, Iran teyali ready for a war. Iran ne bamuttira basayintisiti be bangi, bamuttira abantu abawere 10 abanene ba top n'abamu ku bannamagye ne battibwa. Air defense systems ez'omu Iran ne zibeera deactivated.
abasajja ne bajja ne bamukubanga ebyokulwanyisa bipenetratinga obwengula bwa Iran nga bwe byagala ne bihitinga targets nga bwe byagala. Iran abwangu bwe yakozesa okuddamu okwezimba okuzzaako air defense systems ze okuddamu okupreparinga amaje agali mu kyekango mu kiseera ekyo ng'olutalo luzze. Iran n'asituka n'akwata ebyokulwanyisa n'apayiringa n'addamu n'aweereza omulabe ennaku 12 n'agenda n'apenetratinga Iron Dome ey'omu Isirairi n'agikuba. Ebyo byokka byamala omu Iran okutegera bulijjo ndi w'amaanyi simanyi na kumanya kanyongeremu amaanyi. N'ayongeramu amaanyi era speed kwabadde akolera missiles ebadde y'amaanyi nnyo. Ebyokulwanyisa by'omu Iran obukugu bwe yayina nga abikoledde wakati abijje bweru wa Iran byonna byamwongera amaanyi. N'amanya nti kaakati bwe gubeeranga muzinga gwa sejiru bwe mbanga gwe nasooka okukola gukola kino kati kangwongeremu gunkolera ekisinga ku ekyo. Bwe banga Haibar Shekani omuzinga gukuba bwe guti kangwongeremu gunkolere kino. Bwe beeranga omuzinga gwa Fata gusobodde okunkolera kino bwe ngwongerako gugenda kunkolera ki tegujja kunkolera bwe kiti. Kyobulaba yavaayo emabega kawo ne yeewaana nga bwe yakola omuzinga okusobola okukuba mu Amerika. Kaakati agamba ajjanga oduma nti ogenda kuba Iran jangu mpola kuba kati bye nayiga mu nnaku 12 wayise emyezi 6 infact emyezi 7 kati bukyanga balumba Iran n'akubwa mu myezi 7 byakoleddemu bibadde bingi nnyo. Kakati okusinzira ku State News Agency y'eggwanga lya Iran gye bayita IRNA bagamba Hatami yavuddeyo n'ategeeza nti Iran's missile and air defense and wider military capabilities are now in superior position compared with before the fighting. Ngagamba yali experience. The experience gained was unique. Experience yali yanjawulo nnyo. Nabagamba kaakati mwe mulowooza nti Irani yeri gye mwalumba mwezi gw'omukaaga. Nabagamba CM Irani ya mulundi guno yanjawulo. Air defense systems zanjawulo. Missile systems zanjawulo. Emizinga egigenda bakubwa janjawulo. Irani nga yeteekateeka. Kyenkugambye nti ekijja si muntu mu Middle East. Singa olutalo luba lutandise. Waliyo ekibinja ekiri mu Iraq bakiyita Kataibu Hezbollah. Si be bana ba Hezbollah be Lebanon nedda. Bali be Iraq batandise okwerigrouping era nabadde ndaba komanda waabwe ng'abagamba bannange prepare for a full scale war. Mwetegekera olutalo lunene olujja. Bonga bagamba weetuli okulwanira eggwanga lya Iran tugenda balwanirako. Bino byonna ebibinja Iran bwe yali erwana olutalo lw'ennaku 12 tewali kya respondinga. Tewali. Then Hezbollah ey'omu Lebanon naye egamba luli baali banafumuuko. Waliwo bye baali tebannaba kubeera nti batereeza. Naye ku mulundi guno nabo bali ready bajja kukozesa obunafu bwabwe bonna bwe balina okusobola okwenyigira mu lutalo okutaasa Iran. Abahuthi bavuddeyo ne bagamba tugenda kuddamu kati okuba emmeeri eziyita mu Red Sea mu kugezaako okuwa message eri Abamerika ne Isirairi n'amawanga amalala be bateetera nabo ku nsonga z'eggwanga lya Iran. Houthi n'egamba tugenda tandika okuba emmeeri mu Red Sea. Emmeeri ezaakubwa emabega kaawo mwakitegeera ne impact eyakolebwa. Kakati bagamba tugenda kuddamu tukube emmeeri eziyita mu Red Sea. Kakati omu Iran najjaguma ne basajja be abatanyega kigambo kyonna mu nnaku 12 ye mu Russia n'omusajja omu China ne North Korea bonna basooka ne basirikamu. Naye ku mulundi guno bagambye tetugenda kubireka kubeera kyekimu. Tuli ready okutaasa munywanyi singa bubanga obulumbaganyi buzze. Kakati omuyirani ekirala kye yeewaanisa mu lutalo luno agamba nkoonaako nzigale Strait of Hormuz wagenda okukolera drills ze. Strait eyo eyitamu ekitundu 1/5 ku mafuta agatambula mu nsi yonna. Ebintu byonna ebitambuzibwa oba ebyamaguzi okusingira ddala amafuta agagenda mu nsi yonna gayitawo mu Strait of Hormuz. Kati Iran singa abeera nga akaggadde
kaba kaweddemu ku mutendera gw'ensi yonna amafuta akazito kaba kagenda kubeera nti munnange kalinnyamuuko era kye basinga okweraliikirira kubanga Strait of Hormuz egenda maaso n'okubeera nti efugibwa amawanga gali asatu. Kuliko eggwanga lya Oman liyinako control mu bendi yennyini kaakulanga bendi kwata bendi nga etunudde waggulu bweti kaakati Strait of Hormuz bwetyo bweri. Omuyiraani yasinga okontrolinga ekitundu ekinene ku yo Iranian waters oba territorial waters wanene era bw'asalawo n'agamba nti nzigaddewo buba buzibu bw'amaanyi eri okutambuza ebyamaguzi ku mutendera gw'ensi yonna. Kati ekyo nakyo akyekuumisa era ze zimu ku strategies zaalina mu lutalo luno nti singa munkwatako nzigalawo ne amafuta ebbeeyi y'amafuta n'erinnya kitegeeza nti okutambuza amafuta okugatuusa gye galaga baba balina kubalaamiriza wawanvu nnyo gaba gagenda kulwawo okutuuka gye gagenda. Kati omuyiraani agamba munkwate bulungi bagundi sifugike ennaku zino munkwate bulungi kuba kati awo Oman erina weefuga ne UAE territorial waters weziri United Arab Emirates naye omuyiraani abasingako enkizo nti bwagamba nti tegajja kuyitawo musanga okusoomoozebwa newankubadde Oman erina se ne UAE erina se. Strait of Hormuz erina kilometers ziri 39 ze miles 24 era nga ze zimu ku critical oil choke point ez'ensi yonna amafuta weegayita nga erinkinga okutuuka ku Gulf of Oman amafuta ne galyoka gaseeyeyo okutuuka mu mawanga amalala. Kaakati batulaga nti kumpi ebitundu 20 ku buli 100 20% ez'amafuta agatambula mu nsi yonna gamozi nayo strategy omuyiraani agirina ogenda maaso n'okubeera nti abaggalira singa wabaawo embeera ey'okumunyigiriza. Kaakati build up ey'Omumerika gyazimbye ebyokulwanyisa byasembeza ku muyiraani. Omuyiraani yabirengerera mu distance n'agamba byonna mubikole mubisembeze naye nze mbabuulira ataaka emu bweti egenda kuvaako ekizibu eky'amaanyi. Kati biri byonna byonna ebibinja bye nkugambye imagine nga bizzeemu okutawaanya Middle East lwa Iran. Houthi erina obusobozi yo tageti yayo ennene ey'Abahouthi ebbanga lyonna mu Isirayiri era suubira Isirayiri mu lutalo luno talina ngeri gyakyewala kubanga yasinga in fact America okutandika tooko eno yonna ey'okuddamu okulumba eggwanga lya Iran bamala kufuna meeting wakati wa Trump ne Benjamin Netanyahu n'agamba omuyiraani asusse ajja kukola nuclear bomb mu by'okusaaga mujja kumwebakirira yakola nuclear bomb ne speed kwakubira ebyokulwanyisa nnene missiles zakoze empitirivu aina stockpile eza missiles impitirivu omusajja mu mwanguyire ng'obudde bukyali. America n'agamba kale katulabe ekyokukola waite ebbanga ttono okwekalakaza ne kutandika mu Iran byanfuna n'ebirala. Iran naye bamusanga ali gumite nnyo natta abeekalakaasa abo. Kaakati obuzibu ne bujja okuva ku olwo. So kati okulabula okwo weekuli tulinda enkya tutandike okulaba ku live fire naval drills ez'omu Iran zagenda okutandika na biki ebigenda okuvaamu wakati mu bunkenke obw'amaanyi. Amawanga ageetoolodde Middle East gonna kati gali ku mulimu gumu kulemesa lutalo luno kubeerawo. Kulemesa lutalo kubeerawo kati ye mission enkulu gye baliko. Nagambyeko ku ssimu eyakubiddwa. In fact wabaddewo ensisinkano. Abbas Araghchi ow'eggwanga lya Iran yalinnye endeege n'agenda mu ggwanga lya Buturuuki n'asisinkana president w'eggwanga lya Turkey ne foreign affairs minister president Recep Tayyip Erdogan ne boogerezeganya. Mu kwogerezeganya tewannabaawo official diplomatic engagement and negotiations with the United States. Tewannabaawo kusisinkana b'Amerika nti twogere n'Abamerika. Of course America tena nnyo okukiikirirwa Steve Witkoff tebannaba kwogerezeganya naye.
era Abbas yabagambye tewali nsonga kubanga tewali basis zitekwa kolebwa nti tukole kino mwangu nnyo kulw'ensonga bwe tusinga n'obumerika nedda n'agamba negotiations zigenda kutandika mu kiseera ekituufu nga zirina okubeerawo era zirina kubeera fair and just and must be no preconditions tewali bukwakulizo bwe balina kusooka kututeerawo nti Iran kola kino tulyoke tutule nawe tuteese bw'ojja muteeseganya jangu na kino byonna Iran egamba tetubyetaaga tebiriiwo awate kukubeera nga tewali threats tewali kutiisatiisa basooke bazzeeyo emmeeri zaabwe buli kimu bakizzeeyo batuyite tuteese so si kuteeka nsi sebe tusekerere nti Iran eteeseza olw'okubeera bagisembereza aircraft carrier oba bagiweereza worship enene bweti n'ennyonyi nga zizze nagaa nedda wate kukubeera nga tewali threats okutuula okuteesa nammwe era ono n'ayongerako Abbas n'abagamba under the shadow of weapons any negotiations are impossible wansi w'ebisiikirize by'ebyokulwanyisa tewali nteeseganya zigenda kusoboka ebyokuteesa tebijja kusoboka under the shadow of weapons osembeza ebyokulwanyisa simanyi ontiisiza buli bw'oteekawo ebyokulwanyisa tewagenda kubeerawo nteeseganya however tewanabeerawo direct negotiations wakati wa parties zombi twategeddeko nti amawanga ag'enjawulo mu Middle East gonna gali heavily involved bataddemu amaanyi mangi mu process ey'okutangira olutalo luno okubaawo efforts ezisinga nagambye amawanga gali abiri agasinza okuteekamu Kata ne Turkey n'amawanga amalala agakolera mu kyama eyo era gali limited gali so concerned ne US attack nti obulumbaganyi bonna obuyinza okukolebwa eggwanga lya America eyinza okufuuka trigger eya regional war olutalo ne lubalukawo mu kitundu ekyo kyonna abasajja ne batandika okwekuba n'olaba n'olutalo lwobadde tosuubira Middle East yonna neekwata muliro kubanga Middle East it's a time bomb amawanga agasinga Haji KASIM KAYIIRA zakigamba wana enfunda nnyingi nti batudde ku time bomb population erowooza kirala n'obukulembeze bw'oku ntikko balowooza kirala kaakati imagine nga baguddemu olutalo UAE ayagala okulwana alinga tabbu ayagala kye bayita okulwana United Arab Emirates kati yayingidde mu nteekateeka efaanaganako bwetyo olabye entalo nnyingi ze bamulumiriza okubeera nti yeetabyemu kati teebereza nga lugudde mu kitundu mwali mwennyini ate nga Haji KASIM KAYIIRA zakugamba eyo nnyumba yandabirwamu eteetaaga lutalo lwa mayinja katukole bwe tuti nkomawo ne Haji KASIM KAYIIRA ngenda kubeera nti mufuna mu ddakiika ntono okuva kati essaawa zigenda kukwera mukaaga ez'omutuntu time check ekuleeteddwa KAYIIRA Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu kito ekira essomero lya kisulo n'eri abava ewaka lisomesa amasomo gonna n'eddiini tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6 tulina buli kimu ekifuula omwana wo w'omugaso eri eggwanga kuba ku 0752 65 37 31 oba 0771 82 78 KAYIIRA Junior School Kito, in pursuit of faith and wisdom. mukwano wanze eno saati ng'eyakayagana ate onya bulungi kakodyo ki tewali kakodyo hani kyamagero kyamagero mu ngalo zo nedda sabuni omupya White Star Magic ow'obuwungu okuva mu Bidco omanyi White Star Magic Premium sabuni ow'obuwungu okuva mu Bidco ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza okwozesa White Star kyamagero mu ngalo zo ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna
Oho, amasanyalaze era gagenze. Maama nnyabo, obutunda bwange olowooza tebwonoonese. Gajja bwe gagenda okwonoona ebintu byange. Ne landiroodi ammanja. Maama Naaka, ewammwe muyina ku masanyalaze? Okugendagenda kw'amasanyalaze tekikyali muziziko mu nkulaakulana ya bizinesi yo. Ventriste Technologies bakuleetedde business in box solar powered kiosks. Nga kioski eno teweetaaga kusika masanyalaze, ekozesa maanyi ga njuba okwakisa amataala. Kati oli wa mobile money, agent banking, otunda byakunywa ne bw'oba okyajinga amasimu g'abantu ku kyalo. Kola nusu ku nusu awatali kuzikiza ne business in box solar powered kiosks awatali kusasula bills. Ne Ventriste Technologies basangibwa Lukuli kuzina abala stage oba okube ku 0772 3 2 26 ne 0702 75 92 28. Ventriste Technologies, power is on. Omuzadde katukyetaaga kuba kamunguluze gonoonya amasomero amalungi omwana wo gy'alina okusomera. Nkwanjulira Ali Madinatul Munawwara Islamic Schools, amasomero amateeketeeke obulungi. Kati tulina Madinatul Munawwara Nursery, Madinatul Munawwara Primary ne Madinatul Munawwara Secondary School. Ng'amasomero gano gonna gasangibwa Mende wa Kiso. Ovaako katono nnyo ku luguudo lw'e Hoima n'okwata ku lidde Mende. Ng'omwana asomedde ku Madinatul Munawwara afuna omukisa okusomerako ku Azhar University mu ggwanga lya Misiri. Ku University of Madina osaana okusomerako e Dubai ku bwereere. Batuuza abaana ebigezo by'eddiini nga IPLE, idadi ne Thanawi. Abaana basomesebwa abawalimu abatendeke okuva ku Azhar University ne mu ggwanga lya Saudi Arabia nga basomesebwa n'ebyemikono. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso wali ku ssomero. Essimu 0782 88 38 82 oba ku 0702 34 92 77. Ali Madinatul Munawwara Islamic Schools. Mukyala wangi dadi, okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze. Kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior. Eza van tunaazisasula oluvannyuma. Naye dadi, lwaki tetusasula nga tukozesa momo? Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Mpozi n'ekirala, essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani. Okitegeera dadi? Wabula oli mukyala mugezi nnyo. Kyekyo kyennyini, wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Nyiga star emu 65 8 noti hashi oba kozesa momo app. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Wangula school fees n'okusingawo ne MTN Momo. Sasula school fees z'omwana wo ng'okozesa momo. Ofuuke nnamukisa ayinza okwewangulira school fees za mwaka mulamba. Ate essomero erifuna school fees ng'abazadde bakozesa momo nalyo lifuna omukisa oguwangula school van. Okusasula ebisale by'essomero tebibangako byangu nga kati. Ky'olina okukola kyangu nnyo, nyiga star 165 star 8 hash oba okozese MTN Momo app okusasula. MTN Momo olina amaanyi. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda. Basaba bakadde bange ebitiibwa okubeera muleeta abaana mu masomero ag'obusira. Omuzadde tomenyekana ntwala ya bintu ng'otwala omwana ku ssomero. Kazo Islamic Center bagguddewo essuula empya, balina nasale ne primary okutuuka ku ky'omusanvu. Basomesa Korani n'ebyoluzungu byonna. Ekisulo eri abawala n'abalenzi, ekitanda n'omufaliso omwana abisanga ku ssomero, amazzi, amasannyalaze n'ekikomera ekigumu ku lw'obukuumi obwannamaddala. Kazo Islamic Center kwateridde nabweru ng'otuuse ewaayise oyambukire ku Edeni bw'otuuka ku Church of Uganda kwateridde Kawempe kitundu kya kilomita ku muzikiti gwa Sheikh Kezaala. Essimu noti 77 2 46 22 36 ne noti 77 2 61 682. Kazo Islamic Center bali ku ntikko. Ye 17 Pal FM. Njagala kujjukiza semina y'abakyala 2026 ejja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa February omwaka guno. Wasigaddeyo ndowooza bbanga lya weeks nga 2 tutuuke ku semina ey'abakyala 2026. Ku mulundi guno semina eno ya njawulo nnyo, tugaseemu n'abaami. Tugenda kubeera wali eri ku muzikiti gwa Gaddafi National Mosque Conference Hall. Anti ku luno n'abaami mwe bali twabayise bajje ne bakyala baabwe okuyingira 200 buli mutwe. Omwami 200 n'omukyala 200.
olw'okusaba kw'abakyala kyobalaba abaami twabagaseemu mujje muyigire wamu ne bakyala bammwe. Omulamu omukulu gwa kugaziya ennyingiza mu maka n'okwewala obusambattuko oba obutabanguko mu maka. Tugenda kubeera ne Sheikh Ermiya Rashid Kafuuma oyo agenda kusomesa nnyo ku nkuza y'abaana. Abaana lwaki babonooneseeko nnyo, wa we mulagayiza ng'abazadde wakati wa maama ne taata enkuza y'abaana. Sheikh Ermiya Rashid Kafuuma. Imaamu Ahmad Sulaiman Kyeyune obudde agenda kuwa bungi nnyo ng'akusomesa sharia law, amateeka ga sharia ku divorce, obufumbo. Biki ebireeta abafumbo okwawukana? Busonga ki obutateekwa na kulowoozebwako kwawukanya bafumbo nga bo busobola okugonjoolwa? Abaffe bwe muba nga mufunyeemu okusobagana omwami n'omukyala, wawe mulina okuddukira. Oddukira wa nayiba ku muzigo, ogenda wa imaamu, ogenda wa district kadhi, ogenda wa mufuti, oddawa. Ye mwawukanira wa? Mwawukana ddi? Mwawukana mutya? Oba buli omu akwata bukwasinsawo ye nze ŋŋenze watamaatama nadda nzizeyo ewaffe ŋŋenze noga nti mwawukanye. Nedda. Mwawukana mutya? Mateeka ga sharia agafuga okwawukana. Then n'ebiraamo. Ekiraamo kikolebwa kitya mu Busiraamu? Abasinga famire zikutuse. Abasinga tebalaama, ate abandi ne balaama ekiraamo ng'era kikutula famire. Imaamu Ahmad Sulaiman Kyeyune agenda kutwala mu nteekateeka eyo n'amateeka agafuga abafumba ababiri mu kufa. Omwami bw'afa kyekiddako, omukyala bw'aba afudde kyekiddako. Baani abafuna emaali, baani abatafuna? Byonna ogenda kubeera nti obitegeera. Abakugu mu kweterekera n'okusiga ensimbi bagenda kubeerawo nga bakozi ba bizinesi. Omwami n'omukyala musobola mutya okukulaakulana nga muyita mu kusiga ensimbi n'okugabana amagezi mu bizinesi. Ddi omukyala lwalina okukola ebibye, ddi lwalina okukola ebigatta ku famire, naddi omwami lw'okkiriza omukyala okukola bizinesi z'oteekwa okukkiriza mukyala wo okukola. Kakati mukyala wange akole bizinesi bweti nga tegenda kwonoona maka. Byonna bigenda kubeera mu semina y'abaami n'abakyala 2026 Old Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall. Tutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 12 ez'olweggulo nga tuli ffenna ng'oyiga okumanya ebisingawo. Oba oyagala kwewandiisa, omwami oyagala kuwandiisa mukyala wo, osobola okukozesa merchant. Okozesa merchant ID ng'osasula, ogenda ku simu yo n'onyiga star 185 star 9#, star 185 star 9#. Bwe bakusaba merchant ID teekamu M09 5075 M09 5075. Goberera endagiriro. Bwe bakusaba reference teekamu erinnya lyo n'ekigambo semina. Bw'oba oteekamu omuwendo gwa ssente, bw'oba osasulira mwami na mukyala, teekamu emitwalo gy'ena oweereze. Amannya gombi ogateekemu nti mwami Sewankambo Diriisa ne mukyala Nakimuli Mayimuuna, oteekemu amannya ago. Bw'omaliriza teekamu ekigambo semina nakyo kyongereko, then onyigoke. Bajja kugamba oweereza omuwendo gwa ssente bwe guti mitwalo 4, mitwalo 6, mitwalo 2 ku namba ya Part of Africa Radio. Bw'omala teekamu pini namba yo, bajja kuwa message eraga nti osasudde. Naffe eno tujja kuba tufuna amannya go n'ag'omwami wo gw'osasulidde oba ag'omukyala wo gw'osasulidde, tugateeke mu bitabo. Then bw'onojja ojja kubeera ng'osobola okuyingira butereevu mu semina y'abakyala n'abaami 2026. Okumanya ebisingawo ennamba eri 0704 59 12 15 0704 59 12 15 oba ku 0749 59 66 25 0749 59 66 25. Semina y'abakyala n'abaami ewagiddwa Ship with Us. Bakafuna mu kusaabaza ebyamaguzi nga babijja China babikuleetera wano mu ggwanga erya Uganda. Bw'oba oyagadde okuddamu puroguramu eno ng'olina kyoyagala okwekenneenya, agenda ku mikutu gyaffe
egy'omutimbagano programu eno ojja kugisanga ne bw'oba ogisanze wakati ng'oyagala kugifuna kyalira omukutu gwaffe ogwa YouTube ku Pal FM News agosana omukutu wali ogwa Facebook Pal FM Uganda ojja kubeera nti programu eno ogiraba bulungi ddala ate era mu bujjuvu ne programu zewasubiddwa edda zonna ogenda kuzisangayo ku mukutu gwa YouTube ogwa Pal FM News bw'otuukayo subscribinga likinga ate era osharinge. Njagala n'okujjukiza bannaffe aba Speed Plus Holding Company Limited bano basangibwa wali eri ku William Street opposite ne DFCU Bank ku kizimbe bakiyita Nomaka Towers Roman number N10-1 ogenda kubeera nti obeesigisa emali yo bagijja China bagireete Kampala Uganda bateeka container enamba bw'obeera bwomo bwe mubeera nga muwera babagatta wamu mu kye bayita groupage balina warehouse mu Yiwu City mu ggwanga lya China ne Wanjo City mu ggwanga lya China era nga ebyamaguzi bibeera safe nnyo bakufunira be bakugatta nabo bw'oba olina ebintu ebitajjuza container nabyo babikuleetera n'otalwawo kakati bakugamba nti bakuyambako gwe client waabwe okuyunga kuba suppliers abatuufu e China ne bakuwa ne interpreter akuvuunulira omuchina oyinza omusanga tamanyi luzungu ng'ayogera nnyo Oluchina bakuvuunulira mu luzungu bakuyambako okusindika ssente eri ba suppliers e China bakwanguyiriza okuleeta ebyamaguzi mu nnaku 21 biba bituuse Mombasa ate mu nnaku 5 bibeera Kampala mu warehouse bakuwa house bill ne weekolera ku nsonga z'omusolo bakubireko ku 0772 530 M24 0772 530 M24 oba ku 0702 22 03 no 0702 238 20 0702 238 20 oba ku ya MTN eri 0777 836 73 0777 836 73 ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala aba Speed Plus Holding Company Limited. Njagala kunoonya Haji KASIM KAYIIRA tumufune ndowooza kati ali ready. bulijjo 179 twagala kati kwegatta ku Haji KASIM KAYIIRA agende maaso n'okubeera nti atula mu saakaate ettuntu era olunaku olwaleero n'oluvannyuma ate tuyingire mu nsonga ennene ddala. Haji, naam. Assalamu alaikum. Haji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzeyo otya Haji KASIM KAYIIRA? Alhamdulillah so mpozi mweyo ndi mu kitundu mu mambuka ga Bungereza kitundu kimanyiddwa nga Sunderland. Sunderland wali tiimu y'omupiira gye bayita Sunderland. Exactly, ndi ku kisaawe kyayo kwennyini njogerera kati. Bungereza eri etya Haji? Alhamdulillah empewo iyo y'omwaka guno ndooza mu myaka 20 sigiwulirangako naye ate nayibadde ndooza nti nkiwulira lwakuba kaddugala naye n'abazungu bennyini bensinza okulaba siwulirangako complaint ekwataganye na budde bwa mpewo nga bwempulidde mu kaseera kano. It's unbelievable empewo ebadde mpitirivu actually ne mu nsi ate era Germany ewulira bakaaba babadde mu snow New York snow babadde agenda kuyingira mu -10 amasanyalaze ebitundu ebimu byagaavaako mu America. So obudde in general bubadde bwanjawulo omukko naddala ku buli mbeera y'obunnyogovu. Yes, naye obunnyogovu buno atugawuta obutali nsi muzira nti muzira guugwo ogulabye naye obunnyogovu bw'empewo efujjo olaba Bungereza yeetooloddwa ennyabiri kalinga kazinga kiringa ekizinga kyetooloddwa zisemayanja Atlantic ku ludda luli North Sea ku side eno kugambye empewo ya wano ogiraba nti ekuba kuba side na side naye alhamdulillah
Mungu kyekyenjawulo kye yawa omwana Adamu nti ojja wonna n'osobola okuwangaalirawo n'obeera mu mpeereza. Oluwummula lwange ndowooza lukakasire olufunyeemu bulungi. Oluwummula lw'obudde mu nnimiro n'ondeeta e Bulaaya, yes, okuba kuwummula owummudde ekimala. Haji bingi ebitambula mu nsi. Wiiki eno twabaddemu n'ensisinkano eya Katikkiro wammwe yakyaddeko mu ggwanga lya China. Nsonga ki z'oyinza okutunuulira enkulu ku kukyala kwa Katikkiro wa Bungereza nga tetunagenda ku nsonga za Iran n'Amerika? Katikkiro wa Bungereza asoose okugenda e China mu myaka ndowooza 8 kubanga twasembayo yali Katikkiro omukyala Theresa May yagenda mu China mu mwaka gwa 2018. Okuva olwo mu myaka 8 abali tewali mukulembeze wa Bungereza abaddeyo agenze ali ku ddaaliro bwa Katikkiro. China nzibu yakwewala kaakati. It is the second superpower in terms of ebyenfuna. Ndeka bibeere ne mu byamaanyi ebyokulwanyisa. Mu mutima ogwange ninamu ekigaa nti waliwo obutakkiriza bukkiriza, naye mu mutima ogwange nkakasa nga sinaamu kubuusabuusa nti China yagenda mu kifo ekisooka nga ikonomi esinga obunene ku nsi yonna. Olaba ebintu ebikolebwa wonna okufuuka nti factory y'ensi actually eyitibwa the factory of the world. Okuba nti ya overtaking amawanga nga America nno si nnyo naye kati ku ludda lw'amawanga gakyakulaakulana Japan wano buli wotuuka olabe emmoloka ez'ekika eky'omu Japan nga zasaasaana zajjula buli wantu. Nkiwa emyaka nga 10 watabaawo kikyuse kinene nnyo kikyusa duniya kugibinula. China eyinza okutekinga over bw'olaba mu nsi kati yonna be bakyasinza okukola emmotoka eza electric, emmotoka ez'amasanyalaze. Mu Uganda nalabyeyo, manyi bannayuganda banguwa nnyo okukola adoptation. Already nawe nalabyeko charging station mu Uganda nga bachargingira emmotoka ez'amasanyalaze. Meaning kati naffe era kati omulembe gwe tugenda mu 2026-2031 charging stations zirina okufuuka ekintu ekya bulijjo nga bw'ogenda okunywa amafuta. Wali petrol station era wabeerewo charging station emmotoka asobola okuchargingirayo emmotoka ye. Naddala kati ngendo genda empanvu ezifuluma mu Kampala okubanga mu makatikati mu bibuga mubaamu ebitundu by'oyinza okugaa nti lazima olina mu charging point ogenda ocharginge. Katikkiro wa Bungereza bye beetaaga ku Bungereza mu mwaka gwa 2018 era ogwo gwennyini Bungereza yakkiriza China okuzimba embassy ekitebe gaggadde gye kigenda okuba nga ye embassy esinga obunene mu Bulaaya mwonna, mu Europe mwonna, eri mu London wano etudde ku bugazi obwewuunyisa. Baagulawo miliyoni 255 eza pawundi $4 kumpi 400. Ekugula ettaka eryo wakati mu kibuga kya London kibaddemu enduulu nnyingi mu parliament wano nga waliwo abasika omugobaga nti okuwa China ogiwe wakati w'ekibuga bwotyo enkesi omu bagenda okuzimba underground wayitayo cables ez'ebyama, wayitayo ezigaali z'omukka nga baga nti singa wajjawo embeera ya sabotage omuchina aba afunye aba ali ku mwanjo nnyo okusobola okukola decision ngeeyo. Right now mu nsi yonna ekyobugagga ekisinga obunene gold ya crosses n'atuuka mu 50,000 gundi kakatola ka gold ounce ya gold yayingidde 50,000 for the first time. Ebbeeyi ya gold wolowooza nti ekyali nnene nnyo. Obugagga obusinga ku nsi kati bulimu information, amawulire g'abantu ebintu ebifa ku bantu. Omuntu ogenda n'aba nti abbye ebikufaako n'amanya ennaku lwazaalibwa n'amanya gy'obeera n'amanya bazadde bo n'amanya ebirwadde by'olina kuba kati information eri centralized nti kasita oyingizaamu bwoti ebikufaako byonna byonna kiringa bw'onajja entebe otuuka ku kisaawe n'ogaa nti passport bw'otaddeko fingerprints wali ebikwatako byonna information yaba waali. Kati abantu abagula information bwe bugagga obusinga obunene ku nsi kati. So bw'otuuka mu kintu kya information baga nti ogenda owo mu China wano wakati w'ekibuga London
n'ebyama byonna ebiri financial institutions ezisinga amabanka wano London kyekitebe kyabyo ekikulu ogenda owakakisaako mu China so ebadde endulu y'amaanyi naye ng'ate China ate akasente keerina ku investments zeri mu kukola America kati n'obwakirimaanyi bwayo ebbanja lyesinga okuba nalyo eddene ly'Abachina Abachina nga baagala nti baagala amabanja gaabwe babanje kati ku kifuba America egenda ku maviivi kubanga omusimbi gwe China gwebanja America muyitirivu nnyo nti singa waba wazzewo ekintu ng'ekyo so background eyo ebadde etegeeza nti Abungereza kiba kiri mu interest zaayo okulaba engeri gyesobola okuganyulwa obugagga buno obwa China bwesobodde okuliftinga abantu abasukka miliyoni 8 ne bajja mu bwavu Bungereza tulina abatuuze miliyoni 7 kaakati zibadde 68 nezingidde 7 wetwogerera kaakati ku miliyoni 7 bekomparinga ne China ina akawumbi kamu miliyoni 2 olaba kyekitegeeza nti Bungereza ne bwega nti yagala kiwega nti katale tesobola nakukkusa katale ka China ate nga China kati ate nga yo wanereeta China kati wano yesinzaamu okuba ne motoka zinayogendeko eza electric walina emotoka gye baakola eyitibwa BYD abamu nga bakifunwa nti build your dream motoka ezo wano ne MG company China gye yagula investments nene naye nga zikyali just katonyeze bw'olaba obusobozi bwa China n'ensimbi ze yatadde wano ntono nnyo kati baagala balabe engeri basobola okusikiriza abasuubuzi b'obusuubuzi bwa China okujja okukola business wano Katikkiro yatambudde ne delegation ennene abantu kumpi 6 ekitali kya bulijjo bakozesa chartered plane eya British Airways era ne baba nti yagenze n'abantu abavudde mu bitongole ebyenjawulo 6 abamu ba theatres abasinga basuubuzi ekyasinza okusesa mu safaari eno nti buli muntu yenna yagenze ku safaari nga mulimu ne Katikkiro teri yatambudde na smartphone olw'okweraliikirira omukyayina okubba ebyama buli muntu yenna yakutte katooki erowoozaamu ennyonyi erimu abakulembeze bonna ne security ennyonyi erimu abantu 607 ng'otaddemu n'abakozi abali mu nnyonyi nga bonna bakutte katooki olw'okweraliikirira nti China emanyi okujja neeba nti ekubba kw'ebyama terwakubbira kwawo byama byo mu smartphone ng'ate mwatera obuteerabira mu simu ezisinga zino kazibeere iPhone ezisinga okubeera ez'ebbeeyi zonna zikolera China design ziva mu America naye kukola ne kubeera China meaning bwe baba amu ke baagadde okuterekamu akasobola okujja ng'emperekeze kyasobola okuba nti katambuddeako anyway kyasobodde okutuukibwako ekinene eri mu safaari eno ennaku 3 Katikkiro gye yabadde ali mu Kia Starmers yabadde ali mu China basobodde okugyawo visa eri Abangereza KAYIIRA nti oba otambula kati ogenda China nga ngenda kumala ebbanga eyitaweza ezitasukka myezi 3 zennaku 9 oba ojja kuba olina visa free entry wakati mu kuwanyisiganya ebigambo ebinene n'ennaku ezayitako emabegaawo China nayo yali ya blocking nebaako abakulembeze ab'Obungereza ba MPs naddala n'abamu ku basuubuzi abanene beyateekako embago nga tebakirizibwa kuyingira mu China eyo lift embago yabadde lifted neba nti yavudde mu mikisa egyavudde mu safaari eyo so n'obusuubuzi kati okukkiriza okusayininga trade deals ezinasobola okuba nti zireetawo enjawulo naddala mu bintu ebikwataganye ne wind farms okukozesa omuliro oba amasannyalaze oba amaanyi agava ku mazzi nga bakozesa ebiwujjo ebinene ebiteekebwa ku mazzi nebireeta nga bwolaba bwe tukozesa sola noti oteekawo pano ne zikwata omusana ne zikola amasannyalaze bano bakozesa mbuyaga amaanyi g'empewo naddala eri ku ssemayanja eyo ddiiro ejja kuvaamu China okujja okuba nti erina kyeteekamu amaanyi mu kukola yes kakati nga tumaze okutegeera China n'eggwanga lya Bungereza ate bino byonna byonna ebijjidde nga tensions ziri high wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America wiiki eno ebadde nzito nnyo ku sayidi y'eggwanga erya Iran obutakkaanya bw'eggwanga erya America n'eggwanga erya Iran n'America ebyokulwanyisa byesembezza n'ebigambo bya Trump diiru gy'asaba Iran eddemu byonna bitutwalawo akadde kano mbadde nerabidde okugamba nti ku safaari ya Katikkiro wa Bungereza eno okugenda mu America okugenda mu China pulezidenti wa America yabuuziddwako nti safaari yagirowoozaako kinaga nti it is a very dangerous thing okubaako enkolagana yonna endagaano gy'osayininga n'omu China naye ekyewuunyisa era Katikkiro wa Bungereza yakikonyeeko mu bwangu
President Donald Trump wa America agenda kubeera mu China mu mwezi ogwokuna kati nga naye ekimutuddeyo buli muntu ali mu kunoonya kyabusuuza alina okulaba kariziki gye kava naye ku kya China kyennyini mu wiiki zino zitusemberedde amangu China, Russia ne Iran bagenda kukola military exercises ezigenda okukolebwa mu Gulf of Oman nga biri mu kwetegekera ekyo ekibindabinda kye tulaba ekibulako obuze emmandu sokuba nti kijja okuba embeera etaddeyo obukenke Iran yennyini olunaku olwaleero esuubirwa mu weekend lino Saturday oba Sunday okukola tests zegenda okukolera mu Straits of Hormuz ng'egenda kutestinga emizinga gyegenda okuba nti yakyogedde lwatu normally abamu nga Pakistan ne India bwe baakola bagenda okulaga nga bamaze okukikola North Korea emirundi gyebadde ekikola egenda okutegeereka ng'olende bamaze okulaba kikyuse ku kire waggulu obaga waliwo enkuba etonnya etabadde ya bulijjo naye Iran yarangiridde ega nti egenze kujja kukola kigambo eba ng'ega nti yeetegeka abadde akiinamu okubuusabuusa yeetereze tensions ziri high America emmeri ennene nnyo aircraft carriers zimaze okusembera nga zisembera okujja okwetegekera olutalo olwo Donald Trump nga wabeera unpredictable bali tumanyi ssaawa yonna kyagenda kuzzaako okulangirira naye wakati awo Iran bino okuva obulumbaganyi bwakolebwa mu mwezi ogwa Juni omwaka oguwedde olutalo lw'ennaku 12 Iran tetuulangako Iran ebadde mu mbeera ya bwerinde embeera ya kweteekateeka embeera ya kulinda ekibadde kiddako naye Iran nayo okusinziira ku minisita waayo Aramchi ow'ensonga z'awabweru yabadde yalaze nti nabo engalo ziri ku mmanduso wabaawo akenyenya konna tebajja kubaako kiyinza okuba nti okusindika emizinga gituuka eri America giyinza okuba ebizibu olw'olugendo naye America ayina interests nnyingi nnyo mu kitundu kino ekya Middle East ayina military bases omuli base esinga obunene eri ya Qatar Al-Obeida mulimu bases endala eziri mu Iraq mulimu bases eziri nkawe mu Syria mwennyini kati ezigenzeemu mulimu bases eziri mu Saudi Arabia mulimu bases eziri Bahrain kati interests zino zonna ziri under target nti Iran yagamba switch emu zonna tewaliga nti tukubye eno katuzzaako eno switch emmanduso wetunudde buli wamu zino zijja kukubwa and there is no doubt about that ekyo kyo America tebaddemu nakakibuusabuusaamu babadde bakozesa kubanga America etera okukozesa kye bayita both covert and overt okukozesa ebirabwako n'ebitalabwako ebirabwako kwe kujja ebigambo bya pulezidenti okutiisatiisa okutambuza okw'amameeri kuno naye wabaawo n'ebitalabika by'okukozesa CIA okukozesa Mossad okukozesa MI6 ebitongole ebikesi bya Israeli ebya Bungereza ne America mu mbeera ez'okuba nti bayinfiltratinga nga bwe twalaba mu baali beekalakaasa okuba nti kyajja okulabika infact ekyazza okwewuunyisa Denmark mu busungu obungi bwebadde ina olwa America okwagala okutwala akatundu ake Greenland mu kukiruma yagambibwa nti ekitongole ekikese ekya Denmark DDI kyasharinga intelligence information era ka video akatambula ku mitimbagano Iran ke yakwata neeyita badiplomats okugenda okubalaga akaali kalaga abalwanyi ba Mossad bambega ba Mossad nga bali wakati mu beekalakaasi nga in fact ebyasirirwa kuba byebyo biolaba nti bya sniper bya muntu ali specially trained akavidiyo ako kagambibwa okuba mbu kaweerezebwa ekitongole ekikese ekya Denmark wakati mu busungu bw'okuba nti Donald Trump yali asazeewo okutwala akatundu ke Greenland nabo kwali badde ngokwesasuza ne basharinga akavidiyo ako ako abangi bagamba nti kekawaliriza Trump okuyimiriza obulumbaganyi bw'abadde agenda okukolera Iran yakitidde ng'amaze okulaba nti bwino yonna the legal evidence yo teriiwo terina maanyi naye Trump mu mbeera gy'alimu tikiyinza obutamulubira kubanga nekyali Venezuela kyali wabweru w'amateeka naye mere facts kano kazze mu public opinion ebeera ekyukira ddala naddala eri abairani bennyini ababadde bali ku nguudo bw'olaba coverage ebitongole nga BBC unfortunately ogenda okuba nti bonna tagline gye batambuliraku yeya mukama waabwe who is the chief imperialist America bw'olaba amawulire enkolebwa gye gakolebwamu ne bagamba abantu abamaze okufa bawera emitwalo 3 kati mu Iran ng'owulira ebintu ebimu tebigatta ng'abamu ate abantu battiddwa bano bennyini bambega ba Mossad ekitongole ekikese ekya Israeli
ate oluvannyuma lw'okuba nti battiddwa ekiddirira nekibeera nekiba nti ate kati kituumibwa nti amagye ga gavumenti ge gakikoze bapoliisi ba gavumenti bakikoze ogenda okulaba stations za police stations police posts ezakookebwa abenkalakasi abayitibwa abenkalakasi ng'olaba nti ebintu byekweseemu birala nnyo biri waggulu waakiri waliwo n'ekibuuzo ekinene ekitaddibwamu kyewali badde osuubira nti ebitongole ng'ebyamawulire ebyamaanyi byabadde bikiba nti bikibuuza lwaki Iran yeesanze mu mbeera eno abantu bali mu kwekalakaasa beekalakaasiza embeera embi ey'obulamu gye balimu ekibuuzo kiri nti embeera eno ki ekigireese and answer is very simple sanctions ezaateekebwawo America ne banywanyi baayo ezalemesa okuba nti Iran tesobola kwetuusaako bintu bikulu ennyonyi zaayo nkadde nnyo tezibasobola kufuna spare parts kubanga spare parts gye zirina okuva zirina kuva mu Airbus na Boeing ate abali ku sanctions abateekewo sanctions okuba nti bakyasobola kuba nti baguza Iran ebintu ebyo n'otunuulira embeera endala ey'ebbeeyi y'ebintu okulinnya kwonna era ebintu birina kuva wabweru okutambuzibwa kwabyo okusaabazibwa kwabyo entambuzibwa gye bitambuzibwako n'okutuusibwa eri abantu ba bulijjo sanctions ezimaze okuba nti zigendawo zitegeeza nti ebintu bigenda okutuuka n'ebisobodde okutuuka ebitono ng'ebbeeyi yabuwanana kubanga emisoso gye biyiseemu okujja okutuuka awo nga miyitirivu so all of these questions waliwo abantu bangi baga Iran eri mu mbeera eno Iran dictatorship nga tebannaba kuba nti beebuuza dictatorship eno etuukiddwako ng'ereetebwa ki buzibu buvudde luddawa that's very important question gyendaba abantu abasinga obungi abeefuula ne ba analysts ekyo question gye batabuuza Iran ezza okwesanga bweti olwaki Iran emaze emyaka egisukka 40 bw'oddu eri mu sanctions eggwanga olwokuba nti bakyasobola okuba nga bastandinga ne bakontininga okukola progress gye bakola is just something very surprising considering ezo gundi zonna ze babatadde in fact President Barack Obama lwe yasayininga endagaano yaliko gye bayita ya European Union ya Russia then Iran ne America endagaano gye basayininga mu 2015 yali ngeri very comprehensive oluvannyuma lw'okukkiriza nti Iran kati ekomezebweyo mpolampola mu lwokaano lw'amawanga mu mbuga y'amawanga ekyasookera ddala okubaawo mawanga ate nga gennyini agabajje gayitaddeko ebikwakulizo okutandika okuba nti gegagifunamu Bufaransa yafuna contract ezisukka miliyoni 2 eza dola eza spare parts zokka ezaali zigenda okugenda ku nnyonyi za Iran immediately n'okugula amamotoka aga Peugeot nga Bufaransa efuniddewo diiru esukka mu billions 2 ebyali bigenda okuba nti bigenda okukola mu project eyo so bino byonna nga bikulaga nti tuli mu kwogera yes dictatorship weri ezibu yakwegaana naye tugituuseeko tutya ekyo kyekibuuzo kinayabadde ndowooza nti kyabadde ekibuuzo ekinene eri omuntu yenna ayagala okuba nti bwaba nti ddala afaayo ku Iran mu ekyo kyaliko eggwanga okukwata mu lwatu America neega nti etandise kati okuwagira bajje zirowoozaamu for example ku mbeera eziba ziriwo mu ggwanga ne bagamba kati batandise kukwata bantu batandise kwekalakaasa America nga yebasponsoringa mu mawanga ago ag'enjawulo ge bali mu kwekalakaasizaamu okwagala okukomyawo ate eyali Shah yali dictator naye yali abawadde oluwenda nyoba nti basobola okuba nga beegazaanyiza mu Iran n'okutwala amafuta gaayo ba Iran okuva ne bagatwala in fact Islamic Republic ogenda okubeera declared mu mwaka wa 1979 bawambe Shah oyo yennyini Shah ettabu yonna yali evudde wamu kujja kuwamba n'okutta oluvannyuma eyali Katikkiro Musaddiq eyali alondeddwa democratically n'abantu banya Iran bwa bulijjo mu mwaka wa 1953 tebaalwawo nakumumiza mu Operation Ajax ne bamuggyako mu gavumenti n'oluvannyuma najja afa mu mbeera ezaali ziruma Iran lweyingira mu mbeera ey'emyaka okuva mu 5 awo gye kikomerera okutuusiza ddala mu mwaka wa 1979 ate abantu beekolamu omulimu ne bajja ne bawamba dictatorship 1979 ne badeclaringa Islamic Republic so this is how we got there kikulu nnyo ebyafaayo abantu okuba nti ebyafaayo bibuze nga tumanyi context twesanze tutya mu mbeera gye twesanzeemu kiba kizibu nnyo n'okugaa nti ogenda kuteekawo n'okutema empenda ezaawa gye tulina okuba nga tulaba
kakati tulaba amawanga g'enjawulo mu Middle East n'ebibinja eby'enjawulo ebyesomye nga Kataibu Hezbollah mu Iraq, Abahouthi, then n'aba Hezbollah mu ggwanga erya Lebanon abagamba nti webali nnyo okudifendinga omu Iran, kw'ossa ne China n'ebigambo by'omu Russia nga bagamba nti military cooperation yaabwe n'aba Iran nywevu nnyo nti tebasobola mutaasa munaku 12 bajja kujja bamutaase. Kati bano banaasobola oba boogerako byogere nga bwe twayogera mu wiiki ewedde. Russia for the first time yavaayo neega nti America togeza. This was very very clear. Kino yakikola ate n'ekirala ne Russia nayo teri immune to criticism. Abantu batunuulira Venezuela ne bagamba nti Venezuela yajja n'etwalibwa abasajja ne bamusitula ng'enkoko ne bamutwala mu America gye yagenda okukijjanyizibwa. Russia ng'eri awo ng'ate ye munywanyi waayo y'omu ku trading partners abanene abakulu abakukutivu abatunda ebyokulwanyisa byabwe. Okuba nga tewaliwo wadde akanyonyi akamu akasituka nti kaakano kazze kulwanyisa kwezi 132-152 ezaabuusibwa mu bbanga ez'Amerika. Okuba tewaliwo nakantu konna kenyeenya. Leaves a lot of questions. Russia of course eyo criticism ebadde nnene. Russia yennyini eri mu kunoonya kati mu nsi bweddamu okufuna standing yaayo ey'ennaku ziri eza Soviet Union n'okuggyako nti Russia kyabanga kizibu ga nti egenda kutwala amagye nga America bwega tuzze kuyamba leka tuleeteyo amagye naye ng'ekola technical support na bino ebisigadde. Russia ku luno yavuddeyo n'esindika diplomatic cable direct eri America yagamba togeza. This is like the last point in red line tekyakrosinga kubanga Iran singa emala okugenda interest za Russia eziri mu Iran mpitirivu ng'oggyeko amafuta ng'oggyeko ki. Russia erina obuzibu nti oluwa obunnyogovu obuli mu ggwanga eryo embeera za climate erina only one dry port esobola okubeera wali mu kitundu kyayo ng'ate eyo eri e Crimea ku Black Sea. Dry port endala ebadde esigadde yeri ku Turkey ne Syria. Oluvannyuma lw'okugenda kwa Bashar al-Assad, Russia yawalirizibwa okuba nti emoving emmeri zaayo okuva mu katundu kali akakekeke yali yeetaddemu ke yali erinamu emmeri kubanga yali ekola trading nga Iran nga training z'Abasyrian and all of that. Kati Iran ye last card. Singa emala okuba nti ebuliddwa okugulu okubadde kuyimiriddemu omwo, Russia kiba kyekyali kizibu nnyo, kiba kigenda kubeera kizibu nnyo okufuna abapartners abapya. Bw'otunulira ku lukalu lwa Africa kati Alliance of Sahelian States erimu Burkina Faso, Mali ne Niger bonna eriiso balitunuza ku Russia ne China. Attitude eyo nti tutuuka mu kiseera eky'obwetaavu n'aba nga tazze kuyamba mu kiseera eky'obwetaavu aba takyalina mugaso gy'oli. Ekyo kijja kuwaliriza nnyo Russia okuba nti nayo esituka ereeta enkandako. Era kye natandikiddeko walina nti military exercises zino ze bagenza okukola wakati wa Iraq, wakati wa Iran, Russia ne China ezo zennyini zimaze okulaga. Ate ekirala nga America bwebadde etera okukola military drills n'ezikola ne Japan ne bazikola ne South Korea nga bazikolera kumpi ne China awo balaga eryanyi. Iran ejja kufunwamu businga eba temaze yatenterumbiddwa mu kiseera kino kibali mu kuteeka mu wiiki eri ejja okujja okukola military exercises ezo. Singa enaaba olwedde terumbiddwa nakutaataganyizibwa mujja kubaamu show of force. Amawanga gano tegatudde begatalako kyegakoze kati ku luno then embeera ejja kuba ekyuka. Ne China etatera kweyingiza mu nsonga kwogera lwatu era nayo yavuddeyo ku nsonga za Iran ng'eragira ddala kubakati era ye biggest consumer w'amafuta aga Iran. Singa bagaa nti bagaddewo impact oba ogiraba. Wattu waliwo ekintu ekyagenda mu mpolampola era okusinza ku mikutu gy'amawulire kubanga interest zaagyo ze ziri walala nnyo. Bw'ogenda okulaba for instance bw'ogenda okulaba mu wiiki ewedde waliwo eggulire eryali ery'amaanyi ennyo lyagenze mu mpola mu kimpowooze kubanga media houses zonna zalina briefing mu kitte ng'ekitabaddeewo naye ng'obunene bwakyo impact egenda kubeera nnene. Brazil yasayininga neteeka omukono ku ndagaano ebadde eriwo mu BRICS ebadde ekkiriza amawanga gano okusuubulaganya wakati waago bokka na bokka nga tebakozeseza dola. That happened nga twakava mu program last week. Ekintu kino kigenda kufiiriza America obuwumbi bw'essente era impact yakyo kati lwegenza okufuuka okusinga okubeera ennene. Wakati wa India ne Russia
wakati wa India ne China already babadde bakikola mu kimpowoozi naye nga kyabulwako omukono kubanga mu ndagaano yaabwe yaba BRICS baali beetaaga okufuna membership y'abantu bannaku bali abataano abaatandika ekintu okusobola okuba nti bakiteeka mu nkola kati Brazil ke yassaako omukono ng'ate is one of the largest economies ku nsi immediately kyashiftinze nti America amaanyi g'essente za dola era bw'otunula kati ku dola abagwa bakigoberera abasuubuzi gendako mu katale olabe eddola bw'eyimiridde kaakati against even currencies ng'eza Uganda ekyasudde dola kyabadde ki nti dola etambulira nga commission America obw'amaanyi gaayo n'obugagga bwayo buva ku njawulo gyekola nti bwe mukozesa dola mu Uganda mugenda kusuubulagana ne Kenya mu kifo ky'okukozesa Kenya shilling ne Uganda shilling ne mulaba mwewanyisa mulina okukozesa dola as the intermediary currency neefuuka balance n'otunuulira dola yo bweyimiridde ku Kenya shilling n'otunuulira dola yo bweyimiridde ku Uganda shilling nakati awo ne mukwata balance ne muba nti bagenda okuba nti basasulagana mugenda okusasula kubanga musasudde mu dola zirina okusooka ne ziyitibwa mu kye bayita clearing house eyo clearing house yejjako enjawulo yaayo ne bajjako commission ey'okuyamba okukozesa sente zaabwe mu bintu by'obusuubuzi olaba kyekitegeeza nti singa sente zino ziba zivuddewo mu nkolagana eri wakati w'amawanga ne bajjawo kino agenda okugula mu Russia n'ogulira mu ruble agenda okugula mu China n'ogulira mu renminbi immediately kiba kimaze okujjawo amaanyi ga dola mwebadde ejjawulo obunene bw'amaanyi n'amaanyi ga America gonna gabadde kwekyo ekya dola okubanga ekozesebwa as a world currency bw'okwata BRICS amawanga gali mu kitongole ekya BRICS okuba nti kati gaconstitutinga 40% of world GDP obugagga bw'ensi yonna ebitundu 40 biri mu mawanga gano agezimbidde agali mu mukago gwa BRICS immediately ekikuwa ekifaananyi n'olaba America begenda kuluzingira butoba so entale ezimu zino z'owulira nti China bagenze kuteekako tariffs bagenze kuteekako ki it is always not about anything it's about the money they lose ngaba America yes kubanga kubafunira kubakwatira enjawulo yonna kwekolerwa kakati nga America sente zeyaluzinze oba zegenda okuluzinga oluvannyuma lwa Brazil okussa omukono ku ndagaano eno impact egenda kubeera nene jjukira nti Iran eri mu bano yamala okuba nti ejoininga BRICS ekyo kijongera eryanyi epya eryolekeza mu kiri kati force eyo egenda okuba nti yeeraliikiriza mu mbeera zaayo kakati ekibuuzo kiri mu kulaga impact ejja kuba nene kati bw'omala okulaba ku Iran bw'emala okuba nti yeeterezezza batifuza okubisaawo okusalawo kwa Donald Trump naye mujjukire nti ye buli kimutikkira tomanya ludda lwe yazuukiddeko olw'obuliri ayinza okukeera bukeezi n'aga nti mukubemu nakyo nekiba ne pressure ya Israeli nnene pressure ya Israeli nnene Israeli ayagala okuba nti yeesasuza ke bamukoonamu wali takasonyiwanga awulira ng'akyalina ebbanja eryokka nti okusajja tuleeko bwe tumutuuza tumufukamize naye Iran nayo tetudde sirowooza nti enaaviiramu awo just mu mbeera zetumanyiddiza it's not business as usual kakati wabaddewo abuuza ekibuuzo nti singa olutalo lubalukawo wakati wa America ne Iran lugenda kussa lutya eggwanga nga Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Oman n'amawanga ageetoodde region eyo yonna nti beewaabwe embeera eyinza kubeera etya wadde basirisa abamu nakutteko kodda neŋŋa nti bano naaga amawanga g'omentioninze gonna galina military bases eza America mu butono bwazo oba mu bunene bwazo kubanga esinga obunene eri mu Qatar naye abasigadde wano wonna Saudi Arabia erina military base ya America Oman erina military base ya America Bahrain erina military base ya America Kuwait military base ya America ebaddewo okuva lwe baamaamulayo lwagobayo Saddam Hussein mu mwaka wa 1990 mu Gulf War yasooka military base ebaddeyo kakati already zino zonna Iran yamaze okulayira era nga yakolako kajjaliru lwe yakuba lwama lugibwa
n'agirumba mu nnaku zigiye 12 kye yagenda okukola nayo negenda ekuba newankubadde yasooka na power warning nti nzija kukuba kati despite okubawa warning ne baba nga tebalemererwa okuba nti balina kye basobola okustoping era ne bakubawo mu halo date ekyo kyo kati kakikulaga nti olwedde yamaze okulangirira bano bonna bagenda kukyamba era kyova olaba Saudi Arabia Turkey kati yeefudde omutabaganyo ow'amangu ennyo kubanga amanyi implications ezirimu singa ekintu kimala okuba nti kibaluka awamu kugamba emizinga gya Iran olwedde gitunuddewo nti kasita bakuonako bwati bano bonna abayitibwa nti balina military bases balina okulyako kujjalibu yakadagala akapya Iran kebadde yagala okuba nti egenda kutestinga olwaleero then ekibuuzo ekyala kiri ku Strait of Hormuz singa olutalo luba nga lubaluseewo Iran naggalawo ensi yonna eyinza kukosebwa etya ku kikwatagana n'amafuta kimu kyakuna eky'ebyobusuubuzi bwonna obw'ensi akwota kimu kyakuna bala nti ebitundu 25 ku 100 ebya bizinesi obusuubuzi bwonna obw'ensi buyita mu katundu kana ka Straits of Hormuz nga bwe nkugambye mu weekend eno Iran egenda kutestinga ekitegeeza nti actually mujja kubaawo n'okubootaanyizibwa okw'entambula abayita mu katundu kano akatundu kana kali ku Straits of Hormuz leeta wali Suez Canal ku Misiri byebitundu ebisinga okuyisa business naddala ng'olowoozaamu east west business kyalina kati bw'olaba nti ye factory of the world amawanga gonna ku nsi simanyiyo ggwanga litalina kyeyijja mu China ebyobusuubuzi ebinene ebisinga okuyita biyita mu Straits of Hormuz kubanga ye safari ey'okumpi wano kati leetamu n'akaana ak'okusuez kana ak'okusuez katandise okufuuka akazibu olwa Gulf of Aden wano olwa Yemen ng'ate Yemen proxy wa Iran okuba nti yeeteekawo embeera nti tewali mmeeri eyitibwa nti erinamu akakwate ne Israel ejja kuyitawo America nejja neebalumba neekubakuba byekubye tebabalemesanga era embeera gye baateekawo yakendeeza traffic flow mu katundu aka Suez Canal ku mmeeri eziba zivudde mu Gulf of Aden ekitegeeza nti kati nakino kyetuyita nti kimu kyakuna ekyebyobusuubuzi kiyinza okuba nga kyasukkamu as more traffic emoving towards Straits of Hormuz ogezaako okwewala sayidi eri ya Gulf of Aden olwakino obulumbaganyi bwa Yemen singa Iran egaati egenze mu lutalo kiri yakifuula ddala egaati kati buli kintu buli kiyitawawo kiba kifuuse halaali okukubibwa eri Iran kati unless nga waliwo ekikoleddwa ne bagaa nti eno strike force ekoleddwa bakozeyo debilitating mission basse Ayatollah Khamenei kati ne basuubira nti abantu banaazikira Iran yanjawulo omukko era assessment yonna ekolebwa erina okuba nga yabwegendereza nnyo okusobola okuba nti matching up ne expectations eziriwo ate nga kino si kyakulowooleza bulowooleza kubanga oluusi waliwo bagenda ne boogera amaanyi g'eggwanga naye nga kiteraganga kwegenda okutuuka okulwana ne bagikuba nebaako bwesirisibwa ekya Iran kyanjawulo omukko kubanga keyalaga mu nnaku 12 damage nakakati Israel gyekyagenda mu maaso n'okukweka it is clear it is absolutely clear nti watojja kubatwala butwazi kya bulijjo it cannot be business as usual so tusabe Mungu nti maybe wabeerewo embeera esobola okuba nti ezikiza kino naye ku pressure eriwo kakati kubanga pressure eri ku Donald Trump naddala okuva mu ba military industrial complex okuva eri Israel okuva ne kuba MP okuva ne kuba congressmen be bennyini abatwaliise ba MP be bennyini olw'okusasulwa Israel gye bayita Israel lobby pressure gye baliko gye bamuteeka ku president nnene nnyo ey'okuba nti agenda n'akola mwaka obulumbaganyi success ye Venezuela ye yamuteeka mu bakamandazi kati ab'amaanyi kati okufunayo akakisa konna kaga nti azze okwesasa afune ekyakuba tekiyinza kumulubira kubaako kyakikola bw'aba afunye akakisa ndaba waliwo abaagala okubuuza ebibuuzo byabwe ku ssimu naye akadde ndaba nga katutwala ddakiika tufunayo omwabuuzeeyo ekibuuzo kimu yes tufuneyo omukubi w'essimu omwagenda obuuzayo ekibuuzo ng'obuuza HAJJ KASIM KAYIIRA ate tulabe engeri gye tuwunzika eyaleero palefem oyo agenze 0759107900 ne ku 07823666 pal hello oli otya Hudu? Alhamdulillah ndi bulungi nze sigenda kubuuza banteese buteesa muntegedde omanyi ffe we twogera nga mugamba tuli bawagizi
njagala kino gwe ne Kayiira mukijje mu matu g'abantu. Russia, China, tewali we bagenda kuyambira ggwanga lya Irani. Naye kirala tulekerawo okuyimba ekigambo sematalo. Ku lutalo lwa Ukraine sematalajja, Venezuela sematalajja, Gaza sematalo akola ki ajja. Ekyokubiri, Irani kye yeesiga Strait of Hormuz ng'egenda kugisiba ensi ebonebone. Ne ku Russia twabyogera nti Russia terutandise bulakase kwe kuyita ebintu kakati ensi erabye. Golowooza America erumba yo tekimanyi nti Irani bw'esiba Strait of Hormuz ebyenfuna bigenda kukola kutya. Irani weba yakukubwa tugenda kugikuba nawe twagikuba mu myaka 12 kafukamire. Joe bamwita Jose. Pale FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana wudu wegale. Nawo kuwuliriza. Amanya Isa KASIM Mutebi Nabingo. Ye Isa KASIM. Kayiira mutulabire. Naye mbuuza. Abasajja amawanga g'ameka geetegese okuyamba ku Irani oba okukola omukago ne Irani. Kubanga Isirayiri temanyi ayagala kutwala Irani bwe bagiina kuyaawo eryawo wonna zisiriya zaanyawo wonna agenda kubayo abafuga kati balaba kyebategese bameka abategese okweta ku musajja okuyamba ensi zaabwe obutagenda. Ogande gwani? Nze Isa KASIM Mutebi Nabingo. Isa KASIM Mutebi Nabingo. Haji KASIM. Mwana KASIM muwulire sebe byajjoze ndoza nga bwagaye nti ateesa siraba kye muddamu kibadde kyakumuddamu abadde ateesa buteesa. Ebadde endowooza ye. Ukraine bwe bagikuba ng'abula atabuze bafunye ku Russia. Kufuna ekikwataganye n'amawanga g'Abawarabu gonna ngo gali sell out gafuuka sell out gennyini geetirira embeera zaago. Kizibu okufuna eggwanga eriyimirira erigaa nti livudde lino lizze lisobodde okuyimirira okujja okuyamba Iran. Iran awo era kyeriva olaba nti bwekuba kuyambibwa ebeyambibwa China ebeyambibwa Russia. Era mu bwakirimaanyi bwakati mu maanyi awo eggwanga kyovuga nti olutalo lwali lunene olwogezaako okuteekawo embeera nti Iraq yali emaze okufuna amaanyi mangi era gye yajja neewagirwa nnyo neewebwa sapooti nnene bagezeeko bagube Irani gabeere nti Iraq ejja naye ate mawanga g'Abawarabu gennyini ge gaalyamu olugwe gaga nti Saddaamu gaye atandise okufuuka ate ow'amaanyi ennya n'atulinnya ku mitwe. Paatiri be baayingira mu mbeera eyagenda ogenda okukubya Saddaamu. Kyekimu kyekyajja ku Libya. Gaddafi nga bamutya amaze okufuuka independent nnyo akasente atalina kangi ne batandika okumulya bennyini be bamulyamu olugwa amawanga g'Abawarabu teri ggwanga lyasituka. So sirowooza nti mu mawanga Amawarabu oba amawanga Amasiraamu waliyo eggwanga eriyinza okujja okuvaayo okuyimirira okujja okuyamba Iran. In fact ate kati mug'Abawarabu mwote muli gamba ate Pakistan yokka gye ndaba mu mawanga gali agavuddeyo kubanga ate yo Pakistan si ggwanga liwarabu eryo ggwanga liyindi. Erisobola okuvaayo okusobola okubaako kye basobola okubaako nga balina kye bakoze ng'ate kibakozesa lwakuba nti nabo nuclear power nabo kiti mu njogera gye baba boogeramu ku mmeeza ebayanjawulo oba tebajja kunyoomebwa nga bwe banyooma gano amawanga amalala. Naye amawanga ga Saudi Arabia gali mu nkwawa za Amerika, amawanga ga Kuwait, amawanga ga Bahrain, amawanga ga Qatar, amawanga ga United Arab Emirates gonna gonna gali mu nsawo za Amerika tegalina kye gasobola kubaako kye gayamba. Naye bonna beeraliikirivu era babadde mu mbeera ey'okwewaza n'okwegayirira Donald Trump partly kubanga alina amawanga g'awuliriza. Naddala Turkey bwe yavuddeyo neegamba nti mukama wange kino okikwatiramu buwoti omanya nti okivunzizza ffenna tulina kuvunda tulina kuwunya. So partly mukyalimu caution eyo ereeteddwa advices nezigenze ziva awantu ow'enjawulo naye military industrial complex baagala kutunda mundu zaabwe kati bo tekibalubira okugaa nti kyabike kubanga after all baba batunda butunzi. Yes, tusibula abawuliriza Haji KASIM Kayiira. Alhamdulillah twebaza Mungu akadde akatono katuwaddeko nsubire nti Mungu inshallah n'aba akyatwazise ku bulamu next week ate tubeeko ensonga empya zetutaanya hopefully entalo lunaaba lupuulinze out nga bwe kibadde kubanga Trump
katambyako ate era kati embiranye ne Denmark omwenti yafulumya akatambyako yabawa akatambyako nayo ekyatudde batuuliridde teyabayisa bulungi saba Mungu atwazike ku bulamu nkulisaayo maama abadde mulwadde yajja tyanzaala abadde mulwadde abadde India naye Mungu yamukomeza oluvannyuma lw'okufuna successful operation era tusaba Allah yeyongera okuba nti amuwonya n'abalala bonna abali mu mbeera ez'obugonvu sebo okujjako okwagaliza wiikendi ennungi zina kimbanjibwa nze ngenda mu kisaawe ekya Sunderland wano kati kulaba mpira kugolola mu kubinywa o trainingira aje kankusibule genda ogolole ebinywa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oye Haji KASIM KAYIIRA agenze mu kisawe kya Sunderland kugolola ku binywa nange wano sisukawo kujjako kulekera abe byemizannyo bakwongereyo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program da Big Story bwetu betambudde tukwalagane mu Paru Magazine ku saa 12 ez'akawungezi. Esawa zigenda kukwera musanvu ez'emisana. Time check ekuleeteddwa KAYIIRA Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu Kito Ekira. Essomero lya Kisulo n'eri abava ewaka lisomesa amasomo gonna n'eddiini. Tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6. Tulina buli kimu ekifuula omwana wo w'omugaso eri eggwanga. Kuba ku 0752 65 37 31 oba 0771 82 78 71. KAYIIRA Junior School Kito, in pursuit of faith and wisdom. Sena ECD Training Center essomero ery'ekyasa erigenda okubangula mu kusomesa abaana abato. Essomero lya Kisulo kati gwe n'omwana w'obuwala ng'otula siniya ey'okuna ate nga bakwataganira wamu ne IUIU jangu osoma obusomesa era otikkirwe ofune certificate y'emyaka 2 ate ku bisale ebisaamusaamu balina ne Sena Kids Kindergarten ate nga liri ku musingi gw'Obuyisiraamu naye nga n'abeezikiriza endala baanirizibwa. Basange Kisugu Upper Zone ku Zimwe Road okulina ne stage ya taxi ya Kisugu balina ne branch endala esangibwa Wamala okulina ne Arkwright mu Kajansi Town Council. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 8 59 74 oba noti 762 35 75 47 ye Sena ECD Training Center wamu ne Sena Kids Kindergarten. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza ogula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mu bunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road. Dennis, ngoyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu. Emisinde ku nyambukira tegireeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Ne mmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow, kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. Ku mulundi guli waliwo okuvuganya era bangi abayitawo ne bayitawo abakongoka ne bakongoka mu bulumi obw'ekitalo era bagenda bawera nkolokooto nti ku mulundi guno tebitambudde bulungi naye ogujja ngenda kubalaga kye nninawo kaakati wano wennyini we tuli ensiitaano y'omumanyi 226 ensiitaano y'omumanyi
ezenankuba mpya bibuuzo bipya kubinkana kupya kati jangu weewandiisa olunaku olwaleero mu nsiitano y'omumanyi 226 n'emitwalo 2 gyokka ng'ojja wano ku reception ya Pearl of Africa Radio tosobola okwetaba mu nsiitano y'omumanyi 226 kuba